speaker ngayogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka oba gisindika mawulire oba mu kitongole oba mu government ya Namibia oba ya Bungereza oba yawa. Big up upon yourself mwe bali balire ddala. Go wenne yakwata ensimbi notta essawa zono lunaku n'ogenda okwekalakaasa mu ggwanga erya Amerika n'ogenda okwekalakaasa mu ggwanga erya Bungereza n'ogenda okwekalakaasa e Sweden n'ensi gye bageza okwekalakaasa. Wepona abaana bonna ba comrade mwenna abaagala Obuganda abakola bu video ku buli mutendera gwonna mu Uganda n'abali mu diaspora nga mbanja Ssaabasajja Kabaka oba bwali comical oba bwali political oba bwali kibonna nga bubanja Ssaabasajja Kabaka mwe bali nyo balire ddala kubanja bebaza nnyo kubanga Museveni mission yali nti tuleme kwogera ku Ssaabasajja Kabaka musajja watu afireyo ng'omunaku bo bakole kye balina okukola kali njala bebaza nnyo mwenna abakola omulimu ogwo abatambuza bu video n'abaabukola mwenna n'abakyabukola temuzikiza obwato obufa magoba ombavuddewo kampisa obulango bubiri bwokka then tulyoke tugende ku video yatulese sharing a video. Alright. Kalamu kano kagenda eri mwenna abandiyagadde okulambula ku bigere kugenda mu ggwanga erya Canada. Ngera bategeeza nti conference eno, the International Conference on Ending Malnutrition 2025, the theme Better Nutrition for Better Lives, second edition is on. Ejja kubanga etegekebwa mu ggwanga erya Canada mu conference hall gaggadde eyitibwa Woodbine Banquet and Convention Center ejja esangibwa ku 30 Vice Regent Boulevard ku M9W7F4. Ng'oyagala okwetaba mu musomo guno mu ggwanga erya Canada gujja tandika ngozo mwezi 17 omwezi ogw'olubereberye 2025 ate gukomekerezebwa nga mwezi 18 omwezi gwegumu omwaka 2025 okumanya ebisingawo ojja kukubira kafulu okutegeka convention yeno n'emikolo egy'okunyumirwamu omukyala Dorothy Kajumba era executive director wa Extreme Music and Events Management mu ggwanga erya Canada. Osobola mufuna ku ssimu ze ez'omungalo ziri 2 zibasomera buli lunaku. Esooka eri kasalaba emu 6429030 eyo esooka. Eyokubiri eri kasalaba emu 437259603 bwanzo ogedde mu lulimi lwaffe lumanyi olya Digobe kanzidde mu luzungu. So for more information about this conference, please contact the organizer, Madame Dorothy Kajumba, on her main contacts. Either you call her direct or on our WhatsApp numbers. The first number is +1 647 929 0340 or +1 437 259 6031. Ojja kubanga omufuna akubuulire biki ebyetaagisa na butya bw'ogenda okubanga omutuukako kweyo event egenda okubeerayo omwaka ogujja mu January. Kale bwe tumala akalanga ako kampisewo akalango kano. Akalanga kano kagenda kayisa mu ngeri ya kalimu ebintu bingi nnyo. Kanaku kajjukiza ate kaakuzuula. Akalango kano kanaku kajjukiza naye ate kaakuzuula. Kale njagala buli muntu yenna awulira ka video kano akalango kano ojja kansaliramu okasaasaanye. Kasoma bwe kati. Okusookera ddala abantu bangi mu mwaka gwa 1970 okutuukira ddala 1979 eyali omukulembeze gw'eggwanga omunandule omugenzi Amini bwe yakunkumulwa omukono mu ntebe n'awaŋŋanguka mu ggwanga erya Saudi Arabia yafiira nakati gye bamuziika. Abasajja ba Flonasa saako n'ebitongole ebirala byakola effujjo lingi nnyo mu kutta bannayuganda okwolona gavumenti y'omusajja oyo. Naye abantu bangi baafiiramu era abantu bangi baabulwako amayitire. Buto ne famire zimu zikyanoonya abantu baazo ab'eŋŋanda abakola emikwano abattibwa abamu baaziikibwa mu kirindi. Akalango kano bwe kati mu kkowa eryo weegwa. Kati gwe wenna ng'osangibwa mu kitundu ky'Ekawolo Lugazi nga wali obaddeko ku ddwaliro ly'Ekawolo obanga oli mukozi obanga oli mujjanjabi obanga oli muntu wa mu kitundu ekyo, waliwo enjega eyagwawo mu mwaka gwa 1972 ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omunaana. Abasajja basatu battibwa naye ababiri baziikibwa mu ntaana y'emu. Kati famire emu ku bantu abo abattibwa baali bakola mu ddwaliro eryo
nga bali bakola mu department esasula emisala gy'abakozi bakubatibwa ku masasiri bona ne batibwa ne bazika mu ntaana emu. Kati family emu bambi muzadde waayo agirosa ayagala bamugjeyo, naye omuntu amuli waggulu family yabula tebamanyi wa kubasanga na kuzuula butya kuba tebasobola kujjayo ali wansi ate balekeyo ali waggulu. So family efunye okusomozebwa ebbanga lyonna nga banonja bute bagenda okufuna family y'omugenzi ono gubaziika ne taata waabwe basobole okubanga batwala ebisigalira by'abagenzi. Tebagadde kukola kintu kino nti bajjeyo waabwe kuba emyaka mingi, bo baagala bayisa akalawo kano buli muntu asobole okubanga akola ki nga ategera akalawo kasoma bwe kati. Family y'omugenzi mugenzi Lukwago Nabwaga Joseph. Family y'omugenzi Lukwago Nabwaga Joseph ono ye mwami yali akulira okusasula emisala gy'abakozi mu ddwaliro e Kawolo. Yakolanga ne mukwano gwe oba gwe tuyita workmate oba assistant we mu kusasula emisala, erinnya bampadde lya Kamoga lyokka. Yali assistant we mu ddwaliro e Kawolo mu mwaka gwa 1972. Bano battibwa ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omunaana 1972, naye omuntu owokusatu yali akola nabo mu ddwaliro eryo yali ayitibwa Mwami Sserwadda. Ono ye Sserwadda bambi ye ab'eŋŋanda basobola okuba nti bafuna omulambo gwe ne bagutwala ne baguziika, naye family ya mwami y'omugenzi Lukwago Nabwaga Joseph yo teyagala kujjayo mulambo guno ate erekeyo omulambo gwe yali munywanyi w'oyo nga tefuniddwako mayitire. Kale gwe wenna ali eyo ng'omanyi family y'omwami Kamoga eyali akola mu ddwaliro e Kawolo mu mwaka gwa 1972 abattibwa lubona nga n'ensi eraba bambi kitammwe family eno emanyi waali naye tebasobola kujjayo muntu ali wansi ate balekeyo ali waggulu nga tewali family member yenna asobodde okubeerawo. Kale family y'omugenzi Kamoga ng'omanyi nti kitaawo kojjaawo oba muganda we yali akola mu ddwaliro ly'e Kawolo mu mwaka gwa 1972 nga wagwawo enjegere yagwanga naku z'omwezi 28 mwezi gw'omunaana 1972 bambi fuba okulaba ng'otuukira family y'omugenzi Mr. Lukwago Nabwaga Joseph ku simu yaabwe ku simu zaabwe ez'omu ngalo nga omuntu gw'osobola okufuna ye mukulu Mandela Kizito ku simu ye ey'omu ngalo 0744929347 nkiddamu. Family y'omugenzi Kamoga ngeri bampaddeko limu nga oba yali kojja oba yali muganda oba yali ani oba yali ki oba yali jjajjaawo nga temwamanya mayitirigo bamaziika ge, njagala bategeeza nti omuntu wammwe yazikibwa mu ntaana ne gwe yali akola naye mwabulwa kindi ye mufuna. Ne kati family y'omwami ono yemanyi waali mujja mufuna ku simu ye omwami ono omuyita Mandela Kizito ku simu ye ey'omu ngalo 07442937 ojja kuba omufuna abuli ebiddako kanjiddemu 0744929345 omwami ya Mandela Kizito musobole okubanga muyambagana buli omu atwale ebisigalira bya family ye balyoke balabe ki ekigenda okuddako mu ngeri eyo. So akalanga ako bwe katyo bwe kayisizwawo olw'ensonga nti bantu bangi bafiira mu ngeri etategereka myaka egyo, effujjo lingi eryakolebwa era nakati eryefaananyizaako bwe lityo. Kekabadde akalango kati jala tugende ku Kibulologi tusimbula video. Mu Kibulologi kyaliro njala kiweereza mwenna bazadde bannange abakyala n'abaami yonna gye muli. Oba owagira enkyukakyuka oba togiwagira nkyukakyuka naye ng'oli muzadde olina abaana. Enswa bw'ekyusa amaaso nga n'envubu okyusa. Ensi weeyolekedde si walungi nnyo eri abaana be tubutuza ennaku zino. Emirimu gyakeka nnyo era ng'ate tubateekamu ensimbi nnyingi nnyo okubasomesa. Kino kibaviirako okuba nti bagenda kutaayaaya, abamu bafune embuto ku nzija, abamu bafuuke emiyaayu ku kyalo, naawe kennyini omuzadde abaana bakufuukira ekyambika otuka okwebuuza bano bonna zaala baaki naye ng'embeera yeereese ebintu ebyo. Buno obubaka njala bugende buli emuzadde yina gy'oli. Newankubadde tulina eŋŋombe egamba nti nze engeri gye nayisibwamu ate saagala abaana bange bagiyitemu, ekyo kituufu nnyo.
naye ffe singa tetwayita mu mbeera eyo twandibadde tetuliiko oba tebadde tetusobola kukola. Buli gy'okoma okuginya omwana n'omulaga nti buli kimu kisoboka era okimuwa mu budde nga tomulagidde kikyakkola, wattu oba weeyolera mpiri. Muzadde munnanga aliyo kana kawulirize nnyo mu kiggulalo gye kyaleero. Ngenda kusaba n'obuwombeefu. Bw'oyinza okuba essaawa zino mu yafeesi emirimu gy'okola gikuwa ensimbi gikuweereza bulungi nnyo. Era ng'abaana banabo bali bulungi nnyo okusinziira ku baana b'abalala. Naye nkugamba nti olina ekirungo ky'olina okwongeramu abaana bano bakifune. Ekisookera ddala, muyigirize abaana bammwe okukola. Abaana ab'obuwala mubasomesa emirimu gye balina okukola ng'abakyala. Abaana ab'obulenzi mbayigirize emirimu gye balina okukola ng'abalenzi. Abaana mbayigirize emirimu gye basobola okukola ng'oggyeko gye basoma obusoma mu bitabo, mubayigirize okukola. Olw'ensonga nti omwana ono olwaleero wooli enkya toliiwo. Togenda mulekera muntu yenna kumusobola singa oba wamukoze ekyejo. Togenda mulekera muntu yenna kumumanaginga olw'ensonga nti gwe wamukuza bubi. Anti olina eŋŋombe egamba nti akakyamamira ne bw'okagolola kamenyeka bumenyesi. Gwe nga bw'oyagala okuza omwana wo, n'abala baagala bakoze abaana baabwe. Naye singa onoovaawo gwe abadde amanyidde omwana gwe okuza ekyejo agenda kubeera naani? Ensi erina ebizibu bingi nnyo tekyalina budde. Mukuza abaana ng'abaana bagenda kubeera flexible and comfortable oda we babagenda nga bali useful to the society ne gye babagalaze singa aguddewo enjega. Omanyi omuntu bw'ofa mu lumbe munnanga abakungubazi bajja bangi era ebigambo boogera bingi nnyo. Ne mu kaseera akakokungubaga bagenda okuteekayo oba ne mu nnyimbe abamu beeyama nti andize omwana ngenda muwera nti mwana ngenda mukola ki. Naye olumala okubulizaako ettaka buli mukungubazi ng'akinimbuka dda gy'apangisa oba gy'azimba toddamu mulaba kadde omukubako ekimunyi. Kati bye bana betwogerako nti omwana olwa tewamuzimba bulungi kiba kizibu nnyo. Ngenda kusaba muzimba abaana nga basobola okuyita mu mbeera yonna ey'obulungi, ey'obugubi, naddala embeera y'obugubi. Lwaki mbagamba ey'obugubi? Abaana bangi bali mu biseera ebibasoomooza nga tebandiyagadde kubeera tebasoomoozebwa. Mbooza lwaki? Njagala ombuulireyo nti waliwo abaana ng'abazaala nga ba street kid tebaliyo. Abaana bava bantu. Teri mwana gwe bazaala nga street kid. Teri mwana gwe bazaala nga malaaya. Teri mwana gwe bazaala nga mukwasi wa obadiya. Teri mwana gwe bazaala nga mubbi. Teri mwana gwe bazaala nga kireese. Bonna ebintu bino bayiga okusinziira ku mbeera gye babayise. Muteeketeeka abaana bammwe nga bagenda kubeera easy to manage era nga bali comfort basobola okugenda mu mbeera yonna esoboka. So si kuzaala mwana afuuke ekizibu nga ne gy'ogenda omulundisa oba omwanzika nga tasobola kubeera wadde n'ewiiki olw'empisa enfu olw'obutayagala kola nga ne bamuwadde wantu tyagenda kubeerawo tasobola kufumba, tasobola kweyoleza, tasobola kwoza bintu, tanakyasobola kukola. Ola atudde wali yatudde bamufumbire buli kiba kimukolere. Abo abaana bazibu nnyo okukuza. Ngenda kugamba naawe ali e Bulaaya ng'ozadde omwana w'e Bulaaya kikukakatako okutuuza omwana wo n'omukuza mu nkuza eyajjajjawo yakitawo gye yakkozaamu. Abaana mubajje ku Western Life. Nkiddamu abaana mbajje ku Western Life olw'ensonga nti Western Life yesinze okwonoona abaana. Mwe temwamanya muzungu kye yakola. Omuzungu yamanya okukontrolinga population okugijjamu obuyinike n'okugijjamu ekitegeera. Bawe excessive freedom nga tebalina limit to the extent they go beyond of denouncing their parents. Ne bagenda mu gavumenti nti ebalabirire. Teriyo muntu asobola kulabira mwana wo nakumanya bulumi nakumanya bukya bwayitamu nga ggwe omuzadde. Gavumenti esobola kulabira mwana wo kumutuusa ku mutendera gwagiyitamu. Buno baka mbusindikira mu Uganda yenna gy'oli. Oba oli mu America, oba oli mu Canada, oba oli Bungereza, oba oli mu Europe, oba oli luddawa. Tuula tomukuba nedda. Wabula muyigirize mutendeke nga bwe bakutendeka n'oyita mu mbeera yonna esoboka okutuuka okuba nga osobodde okwebeezawo mu mbeera yonna bweri. Abaana abo gy'okoma muteeka mu mbeera nti tagambibwako. Fedde ebyalo ebyatukuzanga kye tuyita society. Naye gye munaakoma okuginya abaana bammwe, omwana olunaku lw'onoovaawo tomanya ani agenda mumusigaza. Omuntu atasobola kukola ng'atayagala okulya. Wewava olugero lugamba nti omunafu azadde kaliira tunaawulira mukitegedde bulungi nnyo. Mufube okulaba mu abali mu diaspora nammwe abali e Kampala n'oba olina ensimbi nga zikuyitaba. Omwana wo oluwummula mutwale ku faamu agenda alunda embuzi, agenda alunda ente, agenda akola emirimu. Alyoka akomodera afutadde ku ssomero oba omuteekateeka okuba nti asobola okumanaginga ebintu bino.
oba olina edduuka nga system ya kusomba migugu kugireta mu store then nga bw'otunda omwana mufuula omu ku bapakasi abasomba emigugu. Oba oli driver nga gw'ovuga mmotoka za safari omwana muyigiriza ovuga emmotoka ezo kijja mwanguyira okuyita mu bulamu buno naye gwe bw'onooga nti omwana we omuleetera bata omuleetera buli kimu talina kyasobola kukola omukozi waali amwoleza abulako mutwala mukamugwanya amusangule abulako mutwala mu kinabiro musenya mannyo simanyi n'enviri bazimusanirire simanyi biki muganda wange weeyolera mpi gy'otamanyi kubanga bw'onoofa olunaku lw'onoofa lwajja okumanya nti ensi emwonoonekedde. Omwana omuteeketeeke buli mbeera asobola ogiyitamu era kyovula abaana bali mu Kampala baga nti ffe tuyiriba baakula nga bayiriba naye bano simanyi babobba mamizi boy mamizi gaalo kafenyera ebbuga lya labisi musango omuwase oba naye akuwase yensonga lwaki na disappointments nyingi n'obutemu bungi kyekibadde ekigulalo kyekyaleero nkifundike mwandibadde mu kiseera mune mukisaasaanya nno kuba kikulu nnyo ekyolwaleero kifundikidde katugende ku vidiyo. Tugenda kola part B eza video yalo tugenda kola ekitundu eky'emmengo then tugende mu kitundu ekiri political gine esembera katandike n'eky'emmengo. Kale okusookera ddala njala tegeeza mwenna bannayuganda nga saawuddemu fe abajja ku social media kuno kwogera ensonga ezikwatagana ku ggwanga n'ezikwatagana ku nsonga za Buganda wattu tetujja kuno kusiika binyumo. Twasooka ne tumanya butya Museveni bwakola emirimu gye fe ne tujja tugikwatemu tugikyuseemu. Yensonga lwaki twogera ennaku ez'enjawulo okuwabulira ebintu bino si lwakuba tetulina kyakukola tulina ebyokukola bingi era singa tuba tetujja kukola bintu bino singa Museveni ebintu byabikolanga bwabyagala n'ennaku zino akola amanyi nti eriyo abaana bagenda okujja ebintu babikubamu bituli bife ekyo mwandibadde mukimanya bulungi nnyo omugaso gwaffe n'omugaso gw'abakomune ne bakola omulimu gwegumu. Yensonga lwaki nti buli tujja twogera ebigambo bino babikyusa oba tebabikola bwe babikoze ne baswata bagenda kuddamu kikola kwe mulimu gwaffe. Kati njogedde ebigambo kuno sibimanyi bungi bwabyo ne mbasomesa kye tuyita diversion propaganda blackmail stunts buli kimu nekibasomesa ne mbabuulira abantu ki Museveni baakozesa na buki bwakola emirimu gye. Wiiki eno nanzize mbateekateeka mbabuulira biki bigenda okubeerawo ne mbagamba nti kuba yolwala sigenda kiddamu nabagambye nti eno wiiki nga tugifundikira omutanda ajja kuba akomyewo. Naye ekyensonyi ekikwasa ennaku waliwo omuwala ate njagala nnyo muteeke efusiira ku bantu ki abafulumya ebintu ku social media. Waliwo omuwala we baŋŋambye nti ye gurupu y'omuvubuka oli gwe bayita Pressure. Omuwala oyo yatadde vidiyo eraga nti Ssaabasajja Kabaka yayingidde mu Uganda nga yayise Nakiwugu ku lyato. Omuwala oyo amanya muganda tayipingire wano yasoose okupostinga post eyo then mutandika okugatta obuwaya. Omuwala oyo amanya ndoza mugamba nze ngerabidde yasoose okufulumya kuba abaana bangayi bulungi nnyo nti yagifulumiza amanya mugateeke wamumanyi bulungi nnyo. Abaana abo bonna eyo kiriki ya mayiga kiriki ya gavumenti abadde bakola ebintu bino nga mwe temumanyi. Bamuyita Aisha Blessings. Thank you very much. Bamuyita Aisha Blessings. Mukyala Aisha Blessings oli mu Tanzania oli mu Uganda nganze bwenje omusajja omukulu nga siyomba na bakazi atemba w'ekitiibwa. Mukyala Aisha Blessings obubaka njala mbukusindikira bukutuuseeko ngenda kusama kimala emivuyo gye mwalimu egya Muganda o Pressure okujulonga Ssaabasajja Kabaka twamanya bali abakozesa bwafulumiza vidiyo eyo era wegasse kuba n'otukonfamingira nti mwe mwalimu baga okusasulwanga mayiga okutyobola Ssaabasajja Kabaka. Ngenda kusaba togeza n'oyimirira mu layini y'omuliro gwe bayita Aisha Blessings togeza n'oyimirira mu layini gye bayita ey'omuliro ojja kufuna obuzibu. Oyinza obutasobola kufuluma kudda Tanzania nga nabo tokyasobola bafuna kubanga embeera wetulaga nzibu nnyo. Nkusaba toddamu omuntu yenna yafulumiza ka vidiyo ako wakoze ensobi. Ekitubeza ku social media ano kwe kubanga tumanyi buli kimu ekigenda maaso kola ki kwe kubanga tujjukiza abantu biki bigenda maaso. Kati njala sooka kutegeeza gwe nalwa
video eyafulumye onakulajjo nesasanya ku mutimbagano buli page y'omuntu yenna gwagirabyeko manya nti abantu abadde bekwese nga bakolera mayiga nde this guys nga temukimanyi good enough nti mwabalabye ne muyita nti ba intellectual basoma bonna badde bakolera mayiga era nakati bakyamukolera njala bategeeza video gye mwalabye enkadde nnyo Ssaabasajja Kabaka omwaka guno nga gutandika yatandika okutambula kululwe nga tena gwategezezzaako ng'ava mu kisaka kye ne yeetoola Kampala, Mukono, Wakiso, Ntebe ne yeetoola ng'atambula lambula ebintu by'okufuna ku fresh air n'okumanya abantu be bayimiridde batya. Video ezo ezimu eza recordingiwa. Era video yalikodiwa ng'ennaku z'omwezi 20 omwezi ogwokubiri omwaka guno gwennyini 2024. Naye olw'okuba nti abasajja bano bakola ebintu bino okubuzaabuza abantu. Naawe kennyini njagala nsooka mbayigiriza ekigambo kye bayita forensics. Ne pay attention to details. Omuntu bw'ataviira nga Ssaabasajja Kabaka alabiseeko. Mubuuze alabikiddeko wa. Kubanga twabagya Ssaabasajja Kabaka tannadde tubawulira ennaku z'omwezi agenda okudda. Nesooka weebuuze eyatadde vidiyo ekigendererwa kye ki. Ne mayiga nammwe abali emmengo n'abali mu gavumenti. Intention ya mu kigendererwa kyammwe kiki ekyabateesezza vidiyo n'ebifaananyi ebikadde. Olwali ennaku z'omwezi 2021 mbadde nnina akabanza akaŋŋambye nti bw'oba ogoba musajja munno olekanga mwezi n'akozza ate bw'oba otandika emmotoka ne bw'ogivuga n'osinga eyagikola wattu emmotoka eyo olina okugipaakinga n'esooka newummula oba n'ogenda n'ogikola service. Jjo nafunye ekirowoozo nga kavidiyo tekandamulenga nti engeri omutanda gy'agenda okudda mu ngeri yonna gy'aba nazzeemu kansooke nkwata ebikolwa byange mbiteeke wansi ku program bimuli mbulanga emmengo n'omutanda muweemu ekiwejjowejjo akole awumule. Naye bwe batadde ka vidiyo ate ne munsitula akabanzi ne ngamba wo ebintu bino mubikola mu bimanyi okubuzaabuza abantu. Netavaayo mukungu mmego kugamba nti tukola disclaimer video nkadde wabula ne bakasaasajja ba government agents. Okitegeera kitegeeza nti ekintu kimukweka omuntu ajja kubuuza what was the intention of releasing the old video to pretend that he was his Majesty the Kabaka of Uganda, that he had appeared somewhere in Uganda. That is wrong. Nadde ngenda kuwumuza program ngati engeri gye tumununudde akomyewo kansooke nange mpemu ekiwejjowejjo tule kye bagenda okukola. Naye ate kye baakoze kyannyongedde okutegeera nti bano abasajja balina ebintu bingi bavuga sitwagala tulwewaawo. Ekisooka omuntu atadde vidiyo nga Ssaabasajja Kabaka yalabiseeko mubuuza ebigambo biringa 3 bina ekisooka. Muge vidiyo nkadde yafuluma ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokubiri 2024 nti ye Ssaabasajja Kabaka abadde Namibia nti ye yajjidde ku mazzi ku lyato nti ye Ssaabasajja Kabaka yatambudde okuva Namibia ku bigere n'atuuka Tanzania n'alinnya eryato oba n'atuuka Kenya n'alinnya eryato nemuleeta nakyogo nno. Mubuuze Lake Victoria egatta ku Namibia nti nedda. Common sense. Bw'oba tasobola bikunnyonnyola muleke. Kati for further reference eyo video gibagambye nti nkadde ku mikutu gyonna ffe twali twazitereka dda katumaze ziteeka tuzimayi bulungi nnyo. Video sigenda gizanya wabula ngenda bwa reference ku mikutu egy'Entebbe. Ku mikutu egy'Entebbe omanya eri abawakanyi bangi nnyo. Njala kobaza abaana ababeera ku social media bakuuma ebintu bino. Omukyalo bamuyita Namubiru Juliet yapostinga ekifaananyi Ssaabasajja Kabaka ng'era ali mu kifo kyekimu. Yakipostinga February 2024 kyekino kyennyini kye mwalabye bulungi nnyo. Era yateekako omutwe ogugamba Ssaabasajja Kabaka asiimye n'alambula omwalo gw'e Nakiwogo by Namubiru Juliet February 2024 n'agamba Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Road Mwera Mutebi the second asiimye n'alambula omwalo gwe ogw'e Nakiwogo. Yeno post mu kintu kyekimugire bulungi nnyo yeyo post. Kati bwe tuvaawo ngenda bawa reference y'ebintu ebyo kati era zino pages zonna z'Entebbe eza postinga video zino pages zonna z'Entebbe si zange.
Kati no page esooka bagiyita Kajanstown Council Community nga yali ya bagikolanga ka video ka reel ya posting wa William Kitaka ngenaku z'omwezi 2 February era yawandika jubilation as Kabaka visit Nachuogo on Tuesday February 20th of 2024. The first reference. Second reference. Second reference ku page eno ya Ugandans at Heart UAH community era nabawandika ekigambo kyekimu naku z'omwezi ezimu naku lwerumu kati mu bakomredi mwena bana Uganda olunaku lwajjo nafunye ebirowoozo bingi nnyo era nafunyemu ekirowoozo kiŋŋamba ekituufu Museveni yatuloga naye nze siriimu n'abamu abafunye endowooza enjawulo siriimu nene mmanya lwaki Museveni afuze ebbanga lino lyonna kubanga tubadde n'abantu abawumba tuutu tubadde n'abantu abasiru nga tasobola kwawula wakati wa Bogoya na Ttooke olw'okuba nti byonna biraba nti byengedde oba byakyenvu nga tasobola kukola nti luno Ttooke oba ono Bogoya engeri gye basaasanyizaamu akatambi ng'otasobola kubiga kyandetteeko nti abantu Museveni nti bano abantu basaana kujjukiza bujjukiza buli lunaku obakuba emiggo nti kino kyekituufu yensonga lwaki tebamanyi ddembe lyabwe yensonga lwaki tebamanyi constitution yensonga lwaki bagabadde beekalakaasi ne bagaana okwekalakaasa ate ne batandika okukaba temutumenyera nju ate simayo amazzi gabbe amasannyalaze gabbe mutubinyisa omusolo mutugoba ku mataka ne ŋŋamba okay, no problem no worries amamesa amangi tegeesimira bunya amamesa aganasobola okusima obunya ne gatuuka gajja tuuka yensonga lwaki Museveni agamba nti I fought for myself. I didn't fight for anyone because he knew the biggest number of Ugandans. Nchidam. Sicha ananya Museveni government, he fought for himself and his family. Kubanga he knew the people supposed to serve bali dance. Abamanyi yabasoma bwati nagamba banonyiga yabasoma nasuka nabateeka wali yensonga kubanga mu mateeka matuufu a statement Museveni zazaakola both on mainstream ne ku social media zandibadde balooya abakugu bamuwaabira dda mu makooti nga ne fero gye ziri eyo ffe ng'Abaganda tujja batta nga bwe twakola eyo fero yandibadde eri mu International Criminal Court ng'eri mu East African Court of Justice eri mu High Court nga n'emisango poliisi jaggulwawo dda but nobody cares. Ekyo sigenda kirwako katugende ku nsonga endala kati ku nsonga endala eyimiridde bwete ndi mweraliikirivu nnyo ebyensusso lwaki tulwanya olutalo luno okuva gye lwatandikira mpaka olwaleero naye abantu abasinga temwena kye mutalaba ekiyiinula ennyana kiva mu kibeere lwaki okuva mu 1986 mu system zetulize tubasomesa Museveni awa abantu essuubi n'amaanyi okubakozesa ebikyamu abantu bangi abaddewo nga boogera nga balina amaanyi mangi mwine vice president species awandira kazi yaga abakyala mu kuba abasajja ku ngufu mu yettira bbaawo mu bintu bitategereka n'abantu bangi nnyo tulabyeko bachairman Sifavu bachairman Situ abakolera Museveni nga boogera ebigambo bingi nnyo nga balina amaanyi naye ng'abantu abeera ne mission enkusifu gye babawadde okukola era ne bazituukiriza olumawo otutuukiriza mission eyo ne bavanishinga ne babula kati bwe najja okuba ebituli mu Mmengo ne munneegattako ne kuba ebituli mu Mmengo Mayiga jiddeyo ddala true characters nti ali ku mission enteeketeeke kyovulaga nti nze ndi kakongekako kuba takakkoona madda takakkoona ng'ogenda kakkoona ng'okomawo n'avuma n'ajerega kubanga is backed up by the state to accomplish his mission
of finishing up the Buganda Kingdom. Buli kimu akikoze. Wetwogera olubiri lw'Emmengo lwonna lwetooloddwa amagye agali muleeya n'agamanyikiddwa agakutte emmundu zibuse ppiki. Ekyo kyo n'abalambuzi bakimanyira beewuunya lwaki military eri all over mu lubiri. Nabagambye olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka olw'Emmengo lwa Mwanga luli mu kusirimwa mu kitundu kiri eky'Emmengo ekyawansi eri bali mu kulusenda ng'ennaku bwe zisemberera. Nenno bonde tewali muntu avuddeyo kwogera ku nsonga ezira nze nzoogeddeko. Kati bwe nzija ngatta ebigambo bya Mpuuga nengatta ebigambo bya Mayiga abakungu abali Emmengo nengatta enkola n'ebiragiro n'ebyogerwa bajjajjaffe abataka ab'ebika n'empulira ng'amaanyi ag'ekisajja ganzigwamu gatya. Munanjulira mwenna abasajja n'abakazi abali kuno abamanyi obulombolombo n'ennono mukimanyi bulungi nnyo nti ekyawula omulangira ali ku Namulondo n'omulangira alindiridde babawulamu batya. Ssaabasajja Kabaka olwamufuula omulangira addako ku Namulondo oba okusikira kitaawe bamwambaza empeta eno ebeera ku lugalo olwa Nasswi eno yemufuula nti agenda kubeera ki yemwawula ku balangira bonna nti Kabaka eyo emwawula ku balangira bonna era tojja gisanga ku mulangira yenna eno yempeta Ssaabasajja Kabaka gy'abeera nayo emwawula ku balangira bonna. Naye muyina kye mbale temugoberera kyekiriwa. Omusajja omutoolo Apuuli eyeeyita Wassajja Kintu mu kifaananyi kino empeta eyo giraba. Already ono yali mu mission enteeketeeke esanyawo Ssaabasajja Kabaka. Empeta ogiraba gyeri oba bulijjo temukyetegerezanga. Njikuzuumingire ngizeeyo njikuzuumingire oba njikuddizeeyo yiikyo. Oyo nno nga mbagambye nti si mutabani wa Muteesa okujjawo ng'agenze ku DNA nga bwe twabagamba. Era mu missoni yaabwe enteeketeeke ey'okusibira Ssaabasajja Kabaka e Namibia yali yakumutta. Omwami ono ngenda kukola information eno nja kwetaaga omuntu yenna alina further clarification and information about what I'm going to add out right now on contacting for more details. Okusinziira ku saaki enje sinnamaliriza nkyanoonyereza. David Wassajja talina mwannyina yenna gw'ayogerako. Naye okusinziira ku saaki yange waliwo omukyala nga state agent bamuyita Ambassador Anne Katusiime. Ono ntegezeddwako nga nkyali mu halfway of doing my investigation nti ono mwannyina wa David Wassajja bwe bazaalibwa maama omu probably ne taata omu omukyala ono yono. Naye fun enough oba ekisisa omukyala ono diplomatic naye tayina kye tuyita biography. Tayina bimukwatako ne bogenda mu gogo biteekamu tayina biography. Lwaki baakweka biography ye? Kubanga Museveni bw'ati bw'akola ever to keep his agents safe until they complete their information, their mission. Ono ye mwannyina wa David Wassajja. Kati essaawa zino ali mu ggwanga lya Tanzania gyawerezanga oba amyuka ambassador naye talina profile. Abamanyi details ku mukyalo ono mbasaba muntuukirire tumale okukola mo search yoyo mukyala.
naye kuno ayinza okuba kwali yo ne tayina kye tuyita byafaayo y'omukyala. Alinga amyuka ambassador ne talina byafaayo ku ne bogenda ku biography ye wakuti ku Google oba ku talina byafaayo. Kati omukyala oyo bakweka profile zaabwe oyo ye wasajja wapuli omutulo nga ino omukyala era alimu olutoolo kati ye wasajja. Omukyala era yoyo. Era oyo ye wasajja gwe mumanya Apuuli. Eri agenda okugamba nti okufaanagana si Luganda. Yes, mutuufu. Naye nkugambye nti nkyakola okunoonyereza. Naye ekyasinze okummalamu amaanyi ng'omukyala ono talina biography oba talina byafaayo byonna. Nenzija nga nnoonyereza kinasusa okusembayo okutegeera nti Baaluganda. Kati wenina okwekanga kwange okwekika ekyawaggulu nti Museveni yali esetting abantu be nga bo mission yaabwe yakuyingira kusaanya buli kintu kyonna ekiri mu Bwakabaka. Abanyoro beitu wonna we muli ngera bategeeza mufuba okulaba nga mufulumya omukama embeera mbi, omukama w'Abanyoro embeera mbi. Wakuba temwagala kuwulira. Kati awo tugenda okusinziira. Video Mayiga zazaakola okuva emyaka giweze 5 nga akyusa statement kulambwa Ssaabasajja Kabaka ng'alimba Abaganda ng'anwanagana naye nga mulwanagana naye akyusa obuki akyusa obulimba bwe n'ateekamu n'okujerega nga ffe tusirise. Era ne yebadde Namibia nga bwe nabagambye nti byonna byabaddeyo byabadde biteeketeeke naye nga bwe mbasomesa buli lunaku ne Mayiga ekintu kyakola ebintu bino babisoma mu kitabo kyekimu. Mayiga akola atya? Mayiga asindika abantu ku mission ne bamupresentinga naye nga yeetogenda mulabamu naye nga mwali. Kati ne Museveni mission ye eya divide and rule mu Buganda okugitekinga over already kateri mu 90% naye era akola gataliimu. Saga yonna yabadde ya Namibia bagambye nti I don't know whatever is taking place in Namibia. By the way, I didn't know that His Majesty went to Namibia or went to Germany. Sina kimanyi. Okitegera byonna mabitegedde bulungi. Lwaki Museveni yeebuzabuzanga afukaana aba? Naye mubuuze abataka bajja ne Nabbosa mu State House okwogera nti baagala bayambako bagende balabe Ssaabasajja. Baali bagenda Nakiwogo, baali bagenda mu Lubiri Ebbanda, baali bagenda mu Lubiri Bamunaanika. Naye nga ye kwolo yakulazi yabali receiving bambula gye balaga naye ate bamala okutuuka eri asindikayo sapina. Kigambo kya Luzungu ekiri mu Lumerika kya Lumerika bakikozesa nnyo mu system ya government nti omuntu bamusindikira ekiwandiiko nga either you know producing bye baagala. Kati Museveni yasindika preventive arrest in Namibia nga bakolagana government ya Namibia ne bakwata abataka. Ne Mayiga n'ateekako ne banne ne bagaana okulaga abatakola Ssaabasajja Kabaka. Nabaga mu kiwo time abasoiro bagenda kuva bakole controversial statements mwazire bulungi nnyo abazzukulu babazze musigenda kuzanya video ezo. Naye wonna toyina wolabira Museveni. Museveni ali bbali era kuga nti talina kyamanyi. Kati yakozesezza okero lyemu n'abantu be okubalaga nti mmwe kye mwakola to demonstrate kyali kikyamu nnyo mwanona image ya Namibia. But to remind you this, amanyi history bwe bate bazinga bawamba Bassekabaka ba Buganda ne batuuka okuma babatta nga teri ayogera. Tuli mu .com era tetusobola kusirika ensonga lwaki twava twogera ensonga zino. Kati Museveni yagala kuzanya smart nti ye bintu bino tabiriimu. But who controls Buganda and who pays Mayiga and who protects Mayiga? It is Museveni. So era ani eyawa Mayiga obuyinza? Museveni ne Sale. Kati obuuza Museveni weegalira luddawa? Kati wano wetulaga.
mu nkola ya Museveni bagiyita mpankuwe. Give and take mpankuwe. Bajjajjaffe abakulu b'ebika abatakambula musizaako amanya gayenze lumbuye. Ndi muzzukulu wa Mazige Emuyenje kansubete muri bulungi mujebaleko kati mu nkola ya Museveni gitumanya obulungi bwakuwa obaako kyogenda omuddiza batata mwagenda ne mutuuke wa Museveni ne musaba ettaka n'alibawa lya bumbi 9 n'obukadde 7 litudde mu bwenyi bwa Bulange Mmengo. Bazzukulu bammwe twagala babuuza Museveni mwamuwaki mu kumuddiza. Museveni mwamuwaki mu kumuddiza mwe nga bawadde ettaka lya bumbi 7 obukadde 7 bukadde bumbi 9 mu bukadde 7 mwamuwaki mu kumuddiza. Ye ku yali ayagala ki kyemutagamba bazzukulu kyemutagamba Buganda. Gwe muzzukulu wa Buganda ali wano osuubidde Museveni abataka nabbosa bwe yamutwalira n'abagulira ettaka mu bwenyi bwa Bulange Mmengo nga liri worth obumbi 9 obukadde 7 baveeyo bayineyine nga tanakyabajjeeko. Era osuubidde nti bandigenze Namibia bandivune boogera biwandibadde yagala okuwulira. Goza laki bakoze press conference ate bagambye bayanjudde bwanjuzi kizimbe kyabwe nga beetaaga ssente ne support. Lwaki tebayogedde ku nsonga ze basange Namibia? Gobadde osuubidde tebasobola okuva mu mukama we Museveni. Kiki kye bagenda okuzzaako? Bino ebintu wano wammanga tosuubira nti tebigenda kubeerawo. Bwe bina tebibaddeewo tosuubira nti bana bagenda okukola ebinaasinga ku byolowooza. Bino mbawa bigenda kujja nga bagenda bikyusa. Museveni tatta kibenga tanya kikenenya ndusu. Sigameta abataka muri bibe. Munkwate bulungi Museveni tatta kibenga tanna kikenenya ndusu. Wabula saagala munkwate bwe ngambye nti sigambye nti mwe bajjajjaffe muri bibe. Wabula ngambye nti Museveni tatta kibenga tanna kikenenya ndusu. Olulimi Luganda mulumanyi. Tuga nti totta kibenga tonna kikenenya ndusu kati Museveni gwe muzanyi gwe yabatadde mu gutya. Tuzza tukuba programu zonna ng'abantu batusekerera wano. Kabaka bwe yafuluma ne baga propaganda n'agenda e Germany. Abaakomawo Kampala ne bamuwamba ne bamutwala e Namibia nga teri amaanyi ne tujja tukuba kerere. Ne tuleekaana bagaba abaana balalu ne tusirika. Ne tugaba bazzukulu ba Buganda n'abasajja bakulu bazaana n'abasajja bane mugende mwekalakaase ku mikuwamba si zonna abantu ne bakikola bulungi nnyo. Ebyavuddemu abirabira bulungi nnyo ge maanyi gaabwe. Ne babataka baalimu kakozeko demonstration. Wadde oteeko conference yo nebuuza nti omutaka munnaawe ali luddawa. Baali bakozeko press conference ne bakondeminga Mayiga ku bikolwa ebyakola Mmengo n'okukyankalanya Obuganda bwonna tebakikolangako. Mu system ya divide and rule ekyo Museveni akikozesa n'akusimbirawo nabbosa n'akola ogugwe. N'akusimbira Mayiga n'akola ogugwe. N'akutera abalangira abakola ne bakola ogwabwe. Buli omu nga buli omu awakanya munno okusinziira ku interest ya Museveni gy'ayagala. What is the interest of Museveni within the Bataka fraternity? You know one. Museveni akimanyi nti ayagala kukyusa obulombolombo n'ennono bw'otya bwe bateekako kabaka ompya owa Buganda. Ekintu ekyo tuzze kikyogera nti ono ajja kukozesa abataka bano ng'abalina mu ngalo zaabwe 5 bamuyambeko okutuukiriza ekintu ekyo. Era mugenda kuwulira ng'entalo mu Royal Family ne mu Baganda bennyini nti ate abataka bagenda tugenda ono gwe tugenda okuleeta. Ffe nga ffe tusazeewo ekyo kimu kiteekawo mukitegere bulungi nnyo. Temwewuunyanga abataka batandise okutambuza emboozi ya Museveni tagooka tova ku layini
nga bategeeza bazzukulu bwa Buganda batya tukume emirembe temukola fujjo Obuganda bwaliwo twagala busigalewo gwalabyeko y'omwana ezo emboozi muzirinde nga ziva mbataka kitegeeza indirect bagenda kuba kuya Museveni campaign ngera mu supportinga nti gwalabyeko y'omwana ebigambo mbirinde ekyo kyakubiri mulindirira abataka okutandika okuvumirira bazzukulu abali ku social media abavuddeyo okwogera ensonga zino bonga z'abalema ekyo nakyo mukirinde ekyo nakyo mukirinde nakyo mukirinde tugenze mu maaso omulenzi embwa bigenda kujja ne mulowooza nti nsaaga temwewuunya abataka nga batandise okulwanyisa muzzukulu wa Kayiira Gajuule atudde emugulu Musingo Robert Kyagulanyi Ssentamu bino bagenda bikoleranga mu nnyimbe mu nkuŋŋaana zaabwe ez'ebika mu miitingi ezitakkirizibwanga mu bantu nga bavumirira basiiga ettoomi nga basasula ssente ziri zeezo enteekateeka z'embagambye mujja ziwulirako bwe nnaaba nga wendi oba nga muwe muli byonna mugenda birabako n'agammwe enteekateeka esooka esembayo yiino mweteeketeeka okuwulira nga buli kika kirina bajjajjaffe abataka ab'ebika abakulira ebika nga bali aba mweteeketeeka okuwulira nti ebika kati birina abataka babiri ne bakatikkiro babiri n'abasukka mu babiri nga bano bo abaliwo ab'ensonga tekuli agenda kinyeegangako naye mweteeketeeke mu system ya divide and rule ng'ensobola ezireetodda mu bika ebyo ze zirina amaanyi n'okusinga bajjajjaffe abataka b'ebika ekyo nakyo mukirinde kigenda kujja nga nfundikira n'ekyo we tunaawunzikira mu katyabaga kano ke tulimu mweteeketeeke ebika ebigenda osigaza obutaka bwabyo nga n'amataka weegali bijja kuba bibalirwa ku ngalo mweteeketeeke ebika ebinaasigaza obutaka bijja kuba bibalira ku ngalo nti 1 2 3 4 5 ng'ebisigadde byonna tebikyalina butaka nga biri mu bbanga ate kasita empagi enkulu eza Buganda byebika bya Buganda kasita biba nga biviiriddwako obutaka waba tewakyali kika yenkola y'amayiga gye baasooka omutendeka nza muntegedde bulungi nnyo era ndowooza mutegedde bulungi nnyo ekigendera ky'abasajja buli kimu mujja kiraba wano era mujja kiwulirako bulungi nnyo nga bwe ngendo bibagamba wano mweteeketeeke bulungi nnyo nkiddamu mweteeketeeke bulungi nnyo ekigoba bantu ku mataka kigenda kunyeenyeetera mu Buganda nga kivudde ne ku ntobaze kiyingire ku mataka aga bulijjo nga teri muntu yenna agenda kunyega kabaye bataka abo n'olutalo n'olugenda okujja wakati w'abataka n'administration y'Emmengo luno lugenda kubeera sponsored by Museveni kubanga lujja very soon mululinde
tuvuddewo kalugende ku nsonga endala. Mwenna abeeteekerateekera okugenda ku matikkira ag'omwaka guno gabuze ennaku ntono nnyo. Ndowooza sisitimu mugira bwetambula. Bali mu kuyaggayagga okulaba ani abanaabeera ku mukolo ogwo. Ye Najjinda Sylvia Luswata yatuse mu ggwanga jjo kusaazaadde wakati wa ssaawa 7:30 ku 8 yabadde atuse mu ggwanga. Kubanga alina okubeerawo otaswaza mukolo ogwo, alina okubeerawo. Sisuubira nti Ssaabasajja Kabaka ayinza okubwana aba akomyewo olwaleero anaabonekako oba. Wabula kye mulina okussa ennyo essira obwato bufa magoba. Abatamanya ngamba bano bena basomera amannya be bali mu lukolo ogala okusanyawo Ssaabasajja Kabaka. Ufe nnyo okulaba nga mwetegereza biki bigenda maaso mu Uganda ne mu Buganda. Kubanga buli kintu kyonna almost kati bwe mutalwana nnyo kyandibanga kituuse ku nkomerero y'entandikwa yaakyo. Olw'ensonga eyo switch nze kati musabire nnyo Ssaabasajja Kabaka ebigenda mu maaso mujja byetegereza. Tugenze kati ku general information eri political. Mwenna ndoza kansokenza nnyo akatambi kano. Kansokenza nnyo akatambi kano. Tusimbule Masaki Mpuga nsambale group y'omutuule. Ngenda bale temugenda kuwulira. Kansokenza nnyo akatambi kano. Nze geto komanda. Geto funa kati. Nga abaana be bayita mu meeting. Ne babatuuza bagende beekalakase ku lwa Joel Ssenyonyi ku parliament nga baagala okulabisa Joel Ssenyonyi. Abaana abaaganye kugenda ku parliament okwekalakasa bakwatiddwa. Babakutte abamu bali ku polisi y'Ewandegeya, abalala bali ku polisi y'e Katwe. Ge mawulire ge tufuna obudde buno. Abaana abaaganye okugenda okwekalakasa bakwatiddwa. Kye twategeddeko nti bano abaali mu meeting abamu baŋŋambye nti ekintu kinene nnyo kiri mu sente nnyingi nnyo abagenda okwekalakasa babawa emitwalo 2 nga gwobeera olina Facebook ng'olina account ku TikTok oba ku Twitter ng'ogenda leeri bakuteerawo ku peroolo bagenda kutandika kubanga babawa buli wiiki. So Joel Ssenyonyi ssebo nsinzira wano okukugamba mukama wange sigala ng'olabisa abasajja bano, sigala ng'okola ebyo by'olina okukola ate kati balabise paka kuwulira bubi kubanga bo bennyini batandise okwekuba omupiira. Abaana be batumye mission abaaganye okukwatibwa bali ku polisi era ssebo mbadde nsaba okulabisa abantu bano okyalireko n'abaana abali ku polisi ewandegeya. Wano nze twalawo wano ndetwale zenji twala ssebo nkusaba ogendeko ku polisi y'Ewandegeya abaana be bawadde ssente ne bagana ogenda okwekalakasa we bali. Simanyi oba mujja kwetaaga lisiti y'abaana abo be bataddeyo bawowana amanya naye gye tufuna kati ng'abaana bali ku polisi babakutte naye bo baaganye ogenda okwekalakasa. So ekintu kino kiri mu kuteekebwamu ssente nnyingi nnyo. Njagala mwenna abasobola mugende ku polisi y'Ewandegeya mulabe abaana abo be bawadde ssente okugenda okwekalakasa ku parliament balabise Joel Ssenyonyi ne bagaana naye nga zo ssente baziridde. Kwa geto mukimanyi geto youth tali fit era temubanenya lwaki balidde ssente. Geto youth tali fit eno embeera Museveni yagitaddewo. So tusaba mwenna mutambuze vidiyo eno abantu be bawadde ssente abalina bu Facebook page abalina bu TikTok abalina bu Twitter. So okulabisa Joel Ssenyonyi abamu bakibuuseemu naye bonna abatali mu kukola mirimu gyabwe bagenda kubakwata n'abalala baba bakutte dda. Nze geto komanda. Alright, tuyanza nnyo komanda Waiza wonna wooli mukama akugumye era kuwa amaanyi. Kansubira nti president we buno obubaka bunaakutuukako. Mr. President wonna wooli mbadde nkusaba akatambi kano bakakutuuseeko. Tugenda mu kaseera akakazigizigi akolekedde eggwanga nga Museveni nnyini abalaga nti waali naye akeesa lukyanga kukoya mutamiivu ng'ate n'oli ali eggula futubadde eggulu ku balugwala alaganga waali kumbe naye ebyenda bitambulira bweru buli omu ali awo. Oli dere drinking general oba genetically modified general naye ali awo ebintu tabitegeera ensi etandise obbatabukako. Mr. President buno bubaka bwali bwenjala bakusalemba bukuwe. Ngenda kusaba olwaleero luno bonoba ofunye obudde bakuwa akantu kano kawulikize.
Eri wa comrade banji nnyo betuyita ba foot soldiers n'abalala abandiyagadde okutuukako ng'omuntu bakubulya ebizibu byabwe nga tebalina access kutuukako olw'ensonga nti bafuna ebizibu bingi nnyo okutuukako. Ate abo be bajja okomplaining oba okwogera ku nsonga zino bataalibwanga abantu abakyamu. Obukulembeze bwemmanyi nti oyagala nnyo okuwuliriza omuntu asookerwako n'asembayo. Mr. President ngenda kusaba oyite bonna abaana ba foot soldiers botambula abakukuuma abakubugiriza wonna wobolaze n'ababeerawo mu ngeri yonna obayite nga tekuliiko mukungu yenna ava ku secretariat oba muntu yenna mu nabyabufuzi nga ava ku secretariat ofuna olukuŋŋaana n'abaana abo bo ne bonobaga nti mujja n'amasimu bo bajje bokka bakutottole ebizibu bye balina ojja bitwala ojja bewulira ensonga nti bwe bagezaako okweyabya eri abantu amu babatwala ng'abantu batalina mpisa. Tulina abaana bangi abaava ku mulamwa olw'okuba nti bafeesinga ekintu kyekimu. Nze bampita mbobo ya mbuzi buli kimu nkikugamba nkikutira ku mmeeza abalala tebajja bigamba nenze mbikugamba. Mr. President ngenda kusaba oyite olukuŋŋaana lw'abaana bonna abakutambulirako abakuuma abakola buli kimu obayite nga tekuliiko mukulembeze yenna ali waki ku kitebe oba waki obayite nga gwe president obatuuze buli omu akubuulire ebizibu bya feesinga kubanga tetwagala kuddamu kukendeeza amaanyi g'abaana bano. The fact is abaana basanga ebizibu bingi nnyo ne babigambako tebafaayo. Mu nkola y'amagye amagye gabeera boosted by the commander okuba nti balina will eyokukomandinga n'ekuma omukulembeze. The moment amagye tegabeera boost kitegeeza nti oba oli ku risk ey'okuba nti bagenda kuyingira mu system yo bakutuuseeko obulabe. Mr. President wonna wooli ngenda kusaba oyite ba foot soldier ne security team n'abantu bonna bomanyi nti baako nga tekuli mukulembeze n'akabeera ku secretariat ng'abaana bano bakubuudde buli kimu ogenda tegeera. Era ojja kumanya lwaki n'abaana abamu baavaako ku layini katono. Mr. President, the reality is ojja kumanya lwaki n'abaana abamu baavaako ku layini. Wetugenda si walungi. Naye abaana bano basaana babuulire president bakubuulire president kino kiriwo kinebwe olyoka otegeere biki kubanga olyo by'otamanyi. Eri ebintu by'otamanyi gwe just abaana balaba bazize ku gaadi ne bakutambula ne basanga ebizibu bingi. Tetwagala kuddamu kufiira omwana n'omu olw'okuba nti oba alina kyalumizibwa mu mutima tasobola kyogera bw'anaakyogera bagenda muyisaamu eggalo bamugaa nti yeewaggudde biki no. Buli mwana tumwetaaga atwala obudde n'abeera ku gaali yo. Mr. President wonna wooli nkusabye buno obubaka nze mbukusabye. Wonna wooli fuba okulangula abaana bano kubanga basinga ba MOP nkiddamu ba foot soldier basinga ba MOP bonna abasinga obungi ng'ogyeko particular ba MP bomanyi baliga 3 4 5 abasigadde bonna ba foot soldier abasinga. Mr. President nkusaba manyi olina obudde butono olina ebyokukola bingi nnyo naye kye bayita abantu bano okujja okubulya ebizibu byabwe kigenda kuwa ekifaananyi ky'obadde tolina era okitegeere bulungi nnyo ebizibu abaana bano basanga batasobola kugamba ekyo byonzo ebyogedde lumbuye. Gwawulira ng'onyiiza nnyo ngeno information efulumye weta ekigere kyo kiteeke mu nsawo as simple as that. Abantu tebajja bibagamba nze nkigambye mbyogedde kyekyawo nvuddewo. Tugenze ku nsonga endala. Ensonga endala yiino. All along tubadde tukola political shows zino. Nga twogera ebigambo bingi. Naye ngenda kusaba mukulu Joel Ssenyonyi wonna wooli ntegeeze ne public. Olutalo mulaba oluli ku social media ku mawulire ku ba YouTubers wonna between Joel Ssenyonyi ne gomutamanyi olutalo siriwo oyo nvubuka Musa Sekiranda olutalo lwa Anita Amongi lwa Mpuuga ne group y'Enkiddamu. The ongoing war or scuffle which for them they say that it's a corruption saga between Ssenyonyi and the so-called Musa Sekiranda Dini Sawova. No, it's not all about corruption because Joel Ssenyonyi is clean. It's all about the ongoing war between Mathias Mpuuga Nsamba and the new loop with the help of Anita Amongi.
kyekigenda maaso olutalo si lwa Ssenyonyi olutalo lwa Mpuuga n'Anita Amongi ono exhaust dini lwa sava exhaust efulumya mukka guva mu ingini nkiddamu dini lwa sava exhaust azini efulumya mukka guva mu ingini moto bwebetokota efulumya mukka kati dini lwa sava exhaust so si motoka si ingini lika Anita Amongi n'Empuuga n'akabinja kaabwe mutegedde bulungi nnyo kiki kiriwo kiti twasaba wano nga lupu wakafuuka lupu ntukugamba tumanyi muganda waffe nti ogenda sanga obuzibu in fact nebyali bigenda okukolebwako byonna twajja nitubyogera bakomrade babyogera ntubifulumya wano ne accident gye bakusettinga nzinajja ne breaking news wonde bakomrade balafuma information walito kimanyi n'emmotoka zennyini ze baali bakuteze nazo walito zimanyi era ffe tuwa breaking information so nkusaba otule wansi ogattagatta ebintu bino otegeere nekyenjagala ogatta ekikulu kyekiro wala wammanga let it be on record that parliament tekyasobola kuyamba muntu wa bulijjo wabula saagala ekibiina kya national platform kigende ku record nti bamemba parliament baaliyo nenga buli kimu baleka Museveni akola kyayagala. It is on the record nti ebintu bingi ebikoleddwa nga biri wabweru w'amateeka njagala ofuneyo olunaku lumu nga parliament ejjudde mukole muyise bbiri yonna oba mukole debate yonna ku kintu parliament ekiwakanye mukole kye tuyita walk out temudda mu parliament ya Museveni mugiremekere okuwala ebintu bino wammanga. 1 very soon bagenda kuyisa amateeka agagenda ogenda against the will of the people okulonda abantu okulonda president eriteeka lijja. Very soon bagenda kuyisa etteeka eritwala obwannannyini bw'ettaka ku bantu bagenda ddirisa njagala bagabanya bano bassebo kino kibasaba mumpulirize bulungi oyinza okuba tonjagala ne for the first time ojja kunjagala kankunnyonnyole zino ensi ze tulimu zonna ze muyita western countries the developed countries zirina ebizibu mutamanyi bitya edda twakulanga tumanyi nti abazungu buli muzungu gola muzungu mugagga nnyo kumba abazungu basinga n'obugagga baavu mponga bye batambulira kamwanyi ekyo tokimanyi nkiddemu edda twakula tumanyi nti buli muzungu mugagga nnyo naye bwe tubazzemu ne tubabeera mutukizudde nti abaavu bazungu baavu mponga byoya batambulira ku kamwanyi omuzungu abala ssente bw'ati omuzungu abala ssente gwe kyotasobola kubala omuzungu talina bulamu akola okuva bwafuusa omuvubuka mpaka gavumenti lwemujja ku mulimu nemuteeka mu kiyumba kimuyita ekyabakadde n'afiira eyo nga teyagala kumanya kubanga obeera ofulayer ng'enkoko eziri mu kiyumba. Ensonga lwaki kiri bwe kiti omuzungu yenna mu nsi yonna they don't own the right ku ttaka kyova olaba simanyi property rent simanyi ebiki byonna omuzungu taba na buyinza ku ttaka. Mwe bajjajja mmwe abalwana ne bagaziya Uganda ne bagaziya Obuganda balwana okulekera bazzukulu baabwe nga ne bobeera n'endagaano obeera ne bwannannyini ku ttaka oziikawo olimako emmere osobola okukisikiza omuntu osobola okutunda nga tekulya kubye ku mukono. Museveni kyayagala okuleeta nga tewali alina buyinza na nnannyini ku ttaka kyayagala okuleeta. Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku mayumba n'enkulaakulana y'ebitundu Chris Balyomunsi baliko enkyukakyuka ze bagenda okukola mu tteeka ly'ettaka eziba gavumenti olukusa okukozesa ettaka ly'omuntu wadde ayagala oba tayagala nga zirinze kukkiriziganyizibwako olukiiko lw'abaminisita. Muzimu ku nnongoosereza zireetebwa mu tteeka ly'ettaka gavumenti ejja kuba yaddembe okukozesa ettaka ly'omuntu yenna lyeyagadde. Twogera ebigambo nitukuwa ne reference gwanoonyereza ku muzungu obulamu bwe babeeramu obulamu bwe buzibu nnyo naye gwe ogula akataka ko n'endaga n'ozimbako ennyumba yo n'oziikako n'olimirako eno mu bazungu tebiriiyo obulamu bwe busi bwangu nnyo. Kyolina n'okumanya nti bw'ozaala omwana n'akulira naweza emyaka 18 omwana agenda
He doesn't care whether you are there or not. That will form Simbaga, oh, he's dead. No problem. Call me back when the burial arrangements are ready. I'll come and officiate his or her burial. That is it. Tebagala komai. Ekitali waffe. Ngenda kusaba gwe muganda wange. Member parliament ali mu parliament yeyo. Saagala kibere ku record nti mwali mu parliament ebintu bye biyisibwa. Already parliament info mukulu Joel Ssenyonyi. Nkimanyi nabagamba nti bagenda kulwana okuva luyengero bwayingiro bwa lupu mpaka ekisanyi kyo kinagwako nga kirimu n'ekintu ky'okkotta. Ngenda kusaba constituencies zibeetaaga nnyo n'okusinga ekyo ekidula ky'ababbi. Kwata member parliament babakukkiriza n'abakkiriza mu president obajje mu parliament. Waleme kubeerawo billion neeyita oba etteeka eriita nga liriko nti aba national platform baalimu. Nkusaba kino kigenda kuba kisavinze time, kisavinze obulamu, kisavinze obulamu bw'abantu ne credibility. Kye tuyita credibility y'ekibiina kya national platform egende ku record. Omuntu yandibadde akubuuza nti lwaki ayogera ebigambo bino? Era mpulira omuntu agati lwaki muga nti owekitiibwa simanyi 500 million yakola nnyo. Njala kubuuza ano ng'atudde ano kafomo kange eggulama Columbia Broadcasting Service. Biru ki, teeka ki, minority report ki Mathias Mpuuga gye yakola on behalf of all Ugandans and on behalf of National Unity Platform. Ndetera biru oba amendment yonna oba kye tuyita minority report nga yasomebwa oba yakolebwa on behalf of the indigenous Ugandans abanyigirizibwa olyoka ogambe nti akoze yali akiikirira bitundu bye byakyama n'abakazi be na interest za Museveni za Anita Amongi period. Oli akugamba agireete mbu yakola ki? Wadde saagala Kagege gomuyinza Olusereko Muhammadi Nyereko yali alese social media, yali alese etteeka lya social media nirimudibirira nerifa yalireeta. Wadde nze Sereko simwagala akimanyi ninga ate nze namuleta mu parliament kusooka naye yaleeta etteeka lya social media nirimulemerera n'alivaako. Mpuuga yaleeta tteeka ki? Talina. Kati awo tuvuddewo. Ku Lwokutaano nabadde mbagambe bazanyira obutambi buno omukulu ono bwe yayitamu nga terwali lutalo wabula kisinga bakyogera lwali lutalo lwali basindise. 1. Bagenda kulwanyisa buli member parliament yenna owa national platform nga akkiririza mu president era nga akkiririza mu Joel Ssenyonyi nkiddamu. Anita Amongi, Mpuuga and Co. Company, they are going to make sure they fight each and every MOP who believe in Joel Ssenyonyi as well in national platform. They will make sure that they create propaganda blackmail against them. Very soon it's going to appear on social media or in the mainstream media. And check down. But remember parliament akkiriza mu Joel Ssenyonyi oba akkiriza mu national platform ne President Kyagulanyi Ssentamu bagenda mulwanyisa nga musibako amatu g'embuzi okumuliisa engo omukyayisa omukola kibaagala. Cutters of Mpuuga and group Anita Amongi sponsored by the state. Kati okowala ono yenna vulugu jjayo abantu baffe mugende mu constituency abantu bagobye ku mataka abantu balina ebizibu bingi nnyo mugende mubuuze ebizibu by'abantu okusinkubira mu pali temukyenda kyemusobola kuyisa. As simple as that. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Awo nfuddewo nawo ngenze ku nsonga ndala. Omukulu ono atunanga ekyangu ekiganda ngo bayita oba yekagukagoba kagumba ono yali emabega w'envuyo gyonna egirumba Joel Ssenyonyi ng'akozesebwa Mathias Mpuuga Nsamba. Yatunanga ekyangu ekiganda bw'omutunuulira oyinza okwoza ategeera kumbe naye embaata yaneeti etuddaawo. Kati ku nsonga zino ngenda sooka balaga ebintu bino wammanga mugenda kwewuunya. Abantu bonna bakozeseddwa okujja against Mathias Mpuuga Nsamba mugenda kwewuunya. Okumanya bana basajja basiru mugenda kwewuunya. Kansuke mbaddize katono nnyo akatambi
mbatwaleko mu flashback nga tukyali mu kibiina kya Democratic Party. Soka weebuuza olwaleero bukyanga Nobert Mao ayingira mu kibiina ekyo n'akitunda. Mwali muwuliddeyo abantu bonna abapya abazze okwegatta ku kibiina ekyo. The party was tewali kitegeeza nti kibiina bakisiiringa. Si bwe kiri nti bwe kiri. Goloza lwaki abali mu Democratic Party be bali aganaaga nga bakyankalanya buli kibiina ekiriwo nakibanyonyola ne bagamba nti bano baali bateeketeke Museveni nga abakozesa okukola emirimu gye ejja okudestabilizinga political parties y'okusigala nga NRM egenda maaso kyekigenda maaso. So teweewunye bigenda maaso nti bakuliyetinga stories ne bakuliyetinga stunts na kugamba omusajja wa DP asobola okwokya ennyumba yo nayo kiramu ne mukazi we nga yanoonya kye tuyita sympathy vote mu public bamulonde kubanga bakikola baze bakikola ebbanga lyonna mu kustaginga abantu okujja okwogera on behalf of their well-being. Ekyo tuli abakwatira nsawo. They are easy to compromise. Era compromising and nabo bakozesa the same system to compromise others for their own personal benefits. Bakikola bulungi nnyo. Ka group akali e Masaka akakozesebwa mu kulumba president ne Nupu simanyi president namawulire abakumi ba president bakuba namawulire era bichi bula era Nupu temugenda Masaka bichi. The same group atempoga yakoze ensobi kuluno yakoze ensobi erina lubuto. Mujjukira kabiri kakabazanyi mwe mwagala byononese kano ka video mukajjukira kano I would really hasten to say that perhaps the motive was political, because how again can I attribute this to anything else? This is how Matthias Mpuga explained the motive of his shooting in Masaka from his bed at Rubaga Hospital, where he was transferred from Masaka yesterday. But now Masaka police say the shooting was due to rivalry over a woman between Mpuga and the former auditor of Masaka Municipal Council, John Sempira, and not politics. I want to refute allegation that this is political. There's nothing political. It's an issue to do with the private affair. The police say that after the shooting, Sempira and Harriet Ndagire allegedly arranged to rush the victim to Masaka Hospital. After shooting him and the wife even took him to the hospital together, to the Masaka Hospital. Sempira, the man who shot Mpuga, was arrested last night and is still held by Masaka police as investigations continue. So we are going to charge Sempira with attempted murder by shooting. Mpuga, meanwhile, is still admitted at Rubaga Hospital here in Kampala, where he was rushed by Harriet Ndagiri. Both Mpuga's car and Harriet Ndagiri's car, which was used to transfer him to Rubaga Hospital, have also been impounded and are being kept at Masaka Police Station. Tati Muge video jengendo okuddako okuzanya eyakoleddwa abasajja abali e Masaka abagambye bagamba Bobi Wine asirise abagamba Bobi Wine bwasirise nnyo atembu ku byampuuga avaayo mangu. Waliwo abanupu e Masaka abaagala Ssenyonyi alekulire ekyalupu olwa 1.7 billion. Naye omwami eyakoze presentation ya katambi ako ye Ssezaala wadde Mapuuga Mpuuga eyomukyalo oli Ndagire gwe bakwatira mu loogi n'Empuuga gwe bakuba amasasi wabadde ekinyusi kya katambi ako. Akatape ngengendo kuzannya. Omwami bamuyita Mulindwa Emmanuel ye taata wa Harriet Ndagire gwe bakwatira mu loogi n'Empuuga ne bawuka bamukuba amasasi. Era omwami ono abeera ku buloka amanyiddwa ennyonga Mabeera mu Nnyendo we wali amakaage. Musajja mubazzi alina n'ebbajiro ku kyalo kyennyini okuliraana essomero lya Bright Grammar. Bright Grammar lino lyani siri mu Mpuuga. Kati
video jengendo okuzanja kimenti omwami agirimu ayogera Sezaala wa Mpuuga azaala Harriet Ndagire gwe bwakwata n'empuuga mu loogi mbawadde pulyambo mugitegedde manyiza video ezenza akuluka bulungi nnyo oluka kigambo ku kigambo ndoza kati mutegedde video yengenda okuzanya omwami asobe bagobejja oyo Sezaala wa Mpuuga omukyala Harriet Ndagire gwe bamukwatira mu loogi omukuba amasasi olyoka otegeredde obuzanya bw'abasajja ba DP nze ngusobola nze kawuliriza omukulembeze w'oludda oluvuganya gavumenti era nga ye mwogezi w'ekibiina kyaffe ekya NOP Right Honorable Joel Bisekezi Ssennyonyi ke kaseera aveeyo atangaza eggwanga ku bigambo ebitiŋŋana nti yakwata ekyoja mu miro kyakawumbi kamu n'obukadde 7 okulaabwa n'okutta lipoota ya Civil Aviation Authority ne Uganda Airlines mu kaseera we yabeerera ssentebe wa Kosase. Honorable Joel Bisekezi Ssennyonyi alabise emirundi egisukka mu gumu nga yeetooloolwako emivuyo okubikwata ku nsimbi y'omuwi w'omusolo. N'olwekyo kano kadde katuufu nnyo okuwa bannayuganda ennyinyonnyola ematiza. Nga bwe tulabye pulezidenti waffe Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'azaakola ng'awulidde omuntu yenna owa Nuupu nga ye akosijja kamalo kati bobanga mukulu Emmanuel Mulindwa taata wa Harriet Ndagire gwoyogerera mukoddomi w'ompuuga nga tetukulaba nko wantu wonna ku nkungana za Nuupu wadde okola ekimu mwe mulowooza tuli basiru terutegeera kati bobanga ne muwala we yasobola okwenda ku mpuuga de mapuuga gwe obwongo bwo taata oba olina bwongo ki okukozesa politics w'omukyafu bw'atyo oba olina bwongo ki awo tuvudde nza mbawadde bulungi nnyo kati bwe tugenda ku muvubuka ono Diini Lubowa Sava gwe bayita Musa Sekiranda. Musa Sekiranda tetwagala nnyo muwabule twagala tubalule omuntu gwe tudiringa naye. Musa Sekiranda yavuddeyo n'abooza lwaki Joel Ssennyonyi Bisekezi yakyusa amannya. Ne bamuleetera affidavit eraga nti Ssennyonyi yakyusa amannya officially. Mumubuuze ye amannya ge yatuulirako P7 kuna Kivubo Blue Settlement aga Musa Sekiranda yakolerawo affidavit okukyusa n'afuuka Savadini Lubowa. Yakolerawo affidavit. Ono affidavit twagire yakyusa amannya n'agajja mu Joel Bisekezi n'ayongerako erya Ssennyonyi gwe ssebo agaga okuva mu Musa Sekiranda weefula Dini Lubowa Sava wagakyusizaawa luddawa. Ate era kankubuulire mu Uganda abantu baddemba okukyusa amannya mu nsi yonna omuntu waddemba okukyusa amannya kasitaba nga agenze mu gavumenti n'afuna lawyer n'amuwandikira ekiwandiiko kye bayita affidavit n'aswearinga okukyusa amannya kiri mu mateeka. It's not a crime. Ompulidde bulungi nnyo. It's not a crime. Lwaki it's not a crime? Bakababa David Sejjusa yali twatumanyi nga David Tiniefunza n'agenda mu baloya n'akyusa amannya n'ateekako erya Sejjusa. Waliwo yamuvuna n'okufuuka Sejjusa? No one. Muwala wa Museveni ono eyava mu bufumbo n'aga nti kati muli wa Bisiyaga yakyusa amannya ge nga amaze okwawukana n'ebbaawe. It's not a crime. Yoseriti Baabulwa Rutabayisirwa mutabani wa Karenzi ensanga bisibe yakyusa amannya. Waliwo yamuvunaana? Nedda. So okukyusa amannya it's not a crime as long as nti oyise mu mateeka. Okitegeera kati mwe mudda ku gundi ne mudda ne mutandika okukola ebigambo mulina kirasi y'abantu gye mwagala okuteekawo nti abantu tebategeererako ddala abantu bategeera okukyusa amannya si musango kasita oba ng'oyise mu mateeka. Okitegeera bulungi nnyo. Kati ekiwataddemu wakoze ekintu kya buswavu nnyo. Kati ka video kenabadde njagala obbazanyira mutegere nti omuntu ono baamusindika kansoke mbazzeeyokko emabega reverse. Omwami ono Nakigwanyizi ayagala ensimbi ng'aziisa mu kusala mugambo ku muntu bw'amala okumusalako n'amusindikira omuntu ayogere naye nti omuntu oyo kuvaako leeta ssente bwe ziti akuveeko gwe mulimu gwe.
kati omwami oyo yakimanya nti ebintu ebyakolanga mu Democratic Party nti basalangako omugambo oli bati omusalako omugambo n'amusindikira omuntu waayi musajja akusazeko nnyo omugambo waki tomuwa ssente n'ava mu kintu kino ebyo DP yabikolanga nnyo ng'ebikola ku bantu ba gavumenti ne mu DP babasalangako omugambo ne bakikola kuba DP ebiseera bye yali eriwo ne mu FDC bakikolako kati bwe yazze n'atuula n'agamba no the main opposition ate nga tebanga mu record ennene ya Nuupu nina okumakinga sure nti mbasalako omugambo nsobole okuba nga nfuna ssente okuva mu bo ekintu ekyo yakyogera n'akiteekawo naye yali asimba kasooli ku lwazi kubanga mu national platform teriyo gw'ogenda kusalako kigambo ate akuwa ssente kuba ne president kenyini wamusalako ekigambo teyakuwa ssente Dr. Ines Ridiriga wakimukolako teyakuwa ssente wakisaze ku muwadanku nyingi tajja kuwa ssente kati tuli ku ssente tagenda kuwa ssente kati yakututte mu kooti kati kyenjala kugamba kiri ekigambo kimu kiri bwe kiti mu system empya ebyobufuzi eriwo either obeera ne sayidi yewagira oba etawagira bw'onoobeera nampawe ngwanga onoonya ssente bakukozesa mu byobufuzi bya Museveni ba divide and rule gw'ogenda okukifiiramu ekisooka content y'obukadde obuwumbyakamu obukadde mu mugamba lwe baamuwa twabagambye bamuwa lwa kintu gundi ripooti yagisoma buli video gyeziri kati ebiseera bisinga bw'obanga ogenda kulumba omuntu omwataakinga oba n'ensonga lwaki omwataakinga bw'oba tolina nsonga kitegeeza ogenda kufuuka omuntu omumbatuutu lwaki emyezi nga ebiri emabega ng'amaze okukyusa emyezi nga ebiri baba esatu nga bamaze okukyusa mpuga bamugyeewo najja ne mbagamba information n'enkusifu buli kimu ekigenda okubeerawo Museveni bwakitegese Anita Amongi sereza bagenda okuyita n'ekibalama yennyini bamugye Nairobi ne bamuleeta oyo yennyini yamukolako interview ne baleeta olisi babagomba bamagombe ne batera ekisajja ekiriawo oba kinyarwanda kibira nnyo ku leediyo ya Bundi kibira nnyo ku leediyo ya Balamu ekyo ekireekaana ennyo ekyasaamirivu ne kigamba ye tugendagenda mu kooti nupaddewo biki nenzija kennyini nenkuba information buli kimu nenkiwa ku ttaka ne kibalamu ono yamukolako interview mu same contest yennyini bamuyita Kagombe kati weewuunye after 3 months nga mission ezimaze okugwa what happened badde balina okuddamu okuretreatinga badde mbalumbe buto mundu bagibalumbiddemu yeeyo naye nga zonna mission zasookerawo n'omuvubuka kati bw'oba ogenda kwataakinga obumuntu oba okufuna kye tuyita health argument eri omuntu oba n'ensonga lwaki ne bw'ojja n'ovuma omuntu n'omwabusinga without a reason eba tekyali health argument no eba efuuse character assassination you characterize someone and you assassinate his image okitegera bulungi kati omwami ono mu kavidiyo kano mwenna mbadde saara kazanya naye njala nkabazanyire mu kategeere nti omwami ono ekigendererwa kye yabadde tekikyali kati nti oba ayina ekintu kyakola ebigo bya sokogera mu kavidiyo kano byokka bikumala okutegeera nti ono bamusindise naye tagenda kumalako na kintu kino wulira mwakalabyeko naye njagadde obbanyola stories no muzitegere bulungi nnyo ke kano kavidiyo golowooza okujoyininga NUP okubeera PR waayo does it really give you audacity okuba nti ofuna sente zitegerekeka ekyokubiri oli musiyazi eno kirayi mutogitaddeyo lwakuba mu bino bya defamation weekwese mu bya busiyazi kubamba kuba enkya n'eggulo ekyo naawe okimanyi gwe walayi ngenda kuvulunga mu bisooto eno wazanye n'ambizi ampeta lubowa ejjembe litambula lyogera gwe kamusisi kaliwa mwekuŋŋaanye mujje muleete ebipapula byammwe tugende mu kooti tuwambalagane bw'ompangula nga nkusasula bwe nkuwangula ngenda kugattako bino bibiri olina okulizayininga ku kyaloopu oyinza okuba walumbye omuntu gw'otamanyi gwakulira okulya enguzi ne babaka banno bakuwangako obujulizi oyagala kwefuula mugezi mwana ng'ate oli musiru amagezi tolina okwogera nnyo oluzungu tekitegeeza nti nno otegeera you're not intelligent enough kansooke nkumalirize wano nga tetunnayingira kooti kati ne bino bw'oba obyagala bigatteko you're not intelligent enough nagamba wasomanga stories endeese ekitegeeza nti nze manyi gye nazijjanga bwe mba nazireetanga n'ozisoma ne kakati ngenda kukusomesa gwe weebuuze alright
awo tugenda okukolera mu ka forensics akatono ennyo mu biga by'omubavubuka byayogedde. One, bw'ogamba nti ovunaana Joel Ssenyonyi okulya enguzi n'omugamba nti musiyazi, kitegeeza claim yo eya corruption eba efudde nga tennatuuka ne gyeraga, kubanga oleesewo accusation ate public gyemanyi nti si ntuufu, it's a blackmail or propaganda. Already kiri kyoba oleese kiba kifudde. Okitegedde? Ekyokubiri n'omugamba nti yafuna 1.7 okutulira report ya Supervision Authority ne Uganda Airlines, ngate omusajja ya presentinga reports ebiri. Anita Amonge yakusindise n'agamba nti airline yasibe togisoma someno mbukubanga eri yalinkinga. Kati wano n'ogamba nti era bwe nkusinga ogenda ku resigninga ku bwa loop. So what was the context? What is the main reason as to why you are doing this? You want him to resign as a loop gochiddemu oba oyina kubanga one toli member parliament kyekisooka. Ekyokubiri toli muwagizi wa national platform, toli wa NRM, toli wachi. Ate bwe tuba tuganti abantu abalina public opinion togwa mu kiti ky'abantu balina public opinion rensonga. One, history wo mufu oyina kubeera na mukomera. By the way, kati gwe kasita walesa idea nti ogenda ayina okuresigninga ku bwalu, kitegeeza nti already olaze interest nti waliwo omuntu akusindiikiriza nti kino mukikola ono ave ku bwalu. Mwanakye mbadde mutegeera ekyo. Mwanakye mbadde mwafunyeewo makulu gaakyo. Abaamuwadde scripture gisoma tebaamubuulira biki waalina koma kwogera kasita alesemu nti resigninge ku bwaluupu. What is the main intention of this guy? Kasita alesemu nti resigninge ku bwaluupu kitegeeza nti yalina conflicts of interest. Naye nga bwamwekwesemu mabega vuga kitwale. Naye nga tamubuulidde lwaki agenda kwogera ekigambo ekyo. Omanye ebigambo ebimu byogera. Kansooke mbawe kakodyo kamu. Bw'obanga otudde n'omuzungu akubuuza mu interview, omuzungu akusuubira ebintu bino wammanga. Omuzungu asooka n'asoma olulimi lw'omubiri gwo, kye tuyita body language, n'asoma facial expression yo, n'asoma eye contact. Bye bintu ebyo bisatu. Omuzungu asuubira nti bw'akubuuza ekibuuzo amaaso ge n'agage oba olina okuba nga gamutaddeko bw'oti. Ate ekibuuzo bw'akikubuuza ayagala direct answer, source elaboration. The moment you elaborate, omuzungu ategeera nti gwe tomuzzeemu question yo. Okitegeera? Kati yo omuzungu wa picking era kyagenda okuwa oba kyagenda okujjako. N'ebiga by'omugabi byennyini goba document abantu abasinga obungi okwesula interview ku embassy oba n'okwesula interview gye bagenza okufuna asylum. Kiva kukwasa ebigo by'asaba biyitirivu nnyo batakubuuza n'oyogera ne jjajjawo gye bamuziika n'ani amutta naye ani afa ate naye amusikira naye atwala ebintu byonna n'obiteeka ku mmeeza. Muzungu tabyagala. Okitegeera? Kati ebigambo ebiseera ebisinga byeyogera bireflectinga nnyo ku muntu oli okumanya kyayagala. Omumerika aba akubuuza nga mbega oba judge oba lawyer yena akubuuza ekigambo nga ye ayagala kujja ku mulamwa afune ekituufu ky'abadde ayagala ne keesi yagittiraawo. Kati omwami ono ebigambo byayogedde byonna kasita ataddemu ekya ongwalizayininge ku bwaluupu, kitegeeza nti abamusindika bwe bate kirala. Ye ng'omuntu si politician, si member parliament, si whistleblower, wabula ono propaganda machinery oba machine gye bakozesa okulwanyisa omuntu yenna ne kati ensi yamubuuse. One, tuyinawo enteekateeka enkulu eziri mu mateeka. Enteekateeka esookerwa yoseritiba habula tabasirwa tabatawakalenseete muzidde ensanga bisibe ayagala okumenya loop era he had spent billions of money okuva loop yatandika mpaka olwaleero.
batasobola compromising abasse abala bali makomera Museveni singa abadde alina obujulizi obuluma Ssenyonyi n'Anita Amongi singa baatebolinga dda Betty Kamyanga yajja mu parliament singa bagulako dda Jolo musango singa Jolo yavadda mu parliament olaba jaza kata kwata wadde ku coin eyangali nkiddamu olaba jaza kata kwata de coin eyangali kuba commissioner No. Simple logic. Kati. Abalya sente za cooperative union. Aba NRM. Bali makomera. Tebalina kyamaanyi kye bakola ku Museveni. Wabula Joel Ssenyonyi asobola okurepresentinga Uganda ku international level. Asobola okukola minority report n'eruma Museveni. N'agaba mu parliament bafulume. Nomuzula nti yali decent nga Betika ndwani kwa Betika yafana okuzika ne kugwa mbogalu bindibwe yali badde Betika yajeda bugomesibe nobuno bukusuti nga yazedda le bufairo kitegera olaba asibejera dini na mirembe ono mukyala gwe yava mu NSF kwa baba mukwadde mu kitu bamukwadde mu department ki nomulaba mutekeruzira na yate katika nkubulire omuntu ayagala ennyo n'okwegwe bamuyita Museveni Mpuuga n'Anita Amongi olwokuba nti mateeka tebamusobola tewali evidence y'ensonga bayise no mbigambo ye system gye nabaga nti Museveni yagikoze okuba myaka gyenkaga ng'akozesa wano kiyakola kwa Amini nti yali musezi yali yanga abantu yatta abantu bambuuza Amini abantu yatta bali ludda wanga angazi tewali wadde n'omu natukanoga nti Amini yasasula abayindi information ebyanga yasasula nga ne information wali nenga bakozesa kigambo Amini yatalumu Amini Museveni Amini si yatalumu Museveni yibatalumu Amini yatabeni chwanuka Museveni kenyini yatabeni chwanuka mbakozesa wano singa bayina evidence basi bakuwa Olivia Lutayiru Sonko bya Masasi ne bagamba mu comrade Masaba Faustin yayoche eduka oba aliyocheza kata Masaba boyi wange kuliikayo ngolaba wali kata bagati wayoche eduka na mutumba na waludda wamwe ebisoge mbwayoche eduka ngoli kata n'oliyo waliocheza mu bluetooth waliocheza ku wifi kiki kati ebintu bino tubagamba ino kubera very careful nnyo nga mubuliza abantu nga bano machinery ya Museveni gyali asinga okubera nayo mu propaganda bali omuyita Tambala emirundi siniya Tambala emirundi siniya system yaabwe yennyini eyakabano n'emukuba n'emufulumya tovula nti olumu ayogera ebituufu omu ayogera ebikyamu kubanga system yamwefulumiza kati system eyo neyagala ezimbe mutabani we mu ngeri y'emu akuba nti ono ne Windows tezigatta bulungi n'alemwa kati badde balinayo okunoonya omuntu baleeta abantu bangi nnyo bakole propaganda blackmail yagaana kuba tebalina logic kati kwekuleeta ono bw'alina logic munnamawuli kumba alina ebufumuzibu ono ekisookera ddala ye ng'omuntu mwavu muzibu alinga mmesi yamukkereza yagala ssente ekyokubiri alina anger management mu mutima gwe nti akugambye nti ye yaleetanga amawulire olina agasoma bayigawo kansoke nkoneka ewantu awo engalo zino tezenkanankana ziri ttaano ebulugalo liriko welukoma kitegeeza nti tetugenda kwenkanankana owulira oli bw'abanga ali ku kamera agenda kusoma mawulire ebeera yakutte kamera ereba awandise scripture eriyo wa makeup eriyo abagenda okugasaka so bobanga gwe wali mu section ya kusaka mawulire wali mu section ya kusaka mawulire nga jo deserving okubeera so si ku main camera wali ng'osomera abantu kubanga tewayina face yo endowooza yo n'ebirowoozo nga neba uteeka mu kamera toso olobera mu kamera ya Facebook ya TikTok ng'olina obukooko obuyumuse oyina emisalesale oyogera ebintu toyinamu ate esoma mawulire tovula nti bawanga Ssenyu yayinamu ati physically ng'alyoko okusoma mawulire twawule emirimu owulira abalimisi batufumbira emmere mayumba gaffe bagirima gibetera mu tugisanga mu tendo tugula tugiwata tugifumba tugirya buli muntu alina omulimu gwakola mu nsi
kati gobondo olumba omuntu musime gwa mususu wa musasikira nga mawulire omulimu gwo gwali ki ku TV omulimu gwo gwali ki kwali kusoma mawulire kugasaka kukwata kamera kola kikwali kusaka omulimu gwa Joel kwali kusoma mawulire mwege mulese as simple as that toina art ne mu byokolera toina art olw'ensonga bw'oba ogenda kulumba omuntu osooka mulumba n'omanya ngenda mulumbira ku ki noba togenda mulumba nga bw'omusindise kukola propaganda sooka oba propaganda gwegenda omukola besinga ku ki naye tolina tukitegeddeko nti Museveni akozesa abantu n'abawa amaanyi nemwepika amaliriza akozeseza ensobi nga public ekutegedde era mu kavidiyo ako nkubuuliza omulimu gw'omutuufu gwali kukola ki kaadi yo yali esoma ki wano staff kaadi yali esoma ki oba occupation yo ku NTV yali esoma ki wali news reporter wagenda gachimano ogatana ogateekaawo ba producer ne ba editor ne bagayitamu ne bagawa Ssenyonyi n'agafulumya gwe gwali omulimu gwo tekwaliko presenter. There is a difference between a presenter and a news reporter. So gwe omulimu gwo gwali kunoonya mawulire n'ogateekaawo ba editor producer ne kati tolina kyovunaana musajja kakkana ate buli kimu kitwale bulungi musajja ensi togenda gyeteekako ogisobole ensi egenda kukuba omuggo gumu ojja kufa ayina kino kankikutegeeze bannayuganda baagala nkyokacyoka both abali mu diaspora n'abali ewaka system bagisobe bagitegedde yolona amasomero twala abaana be basome ebweru kubanga balina seresobola basomesa jama alwaliyo batwala abaana be bajjanjabire kubanga basobola kikola katoyina muntu ali mu nnaku ye gojja kunyumiza mboozi zo ezitakwatagana ng'empale za mukamaawo wabula kyenyinza okujjukiza kiri ekintu ekyo amannya go gw'eddiini lubo wasaava oba Musa Ssekiranda unless ng'oli waakabano naye ate akabano aka Museveni so si akabano akalala nkikuddamu kikutegeeza amannya go gwe Musa Ssekiranda oba ddiini lubo wasaava eke toli waakabano bw'oba oli waakabano sikali aka Museveni they just use you nga toilet paper anytime basobola okwetekkula nga tolina kyogenda kuzaako ate njagala nga nfundikira kugambe na kino ne bakomre limwe nakanki bagambe omuntu eyakusinza aba yakusinze mukazi muno bwakusinga obulungi tomuyita cowlight oba tomuyita makeup musajja muno bwakusinga ekigere togiyita njovu oba kyetuyita elephantiasis ompulidde bulungi nnyo okufuna kuba kukola okwogera tekuvaamu byanfuna wabula olina kukola ate omukisa tegwenkanankana omukisa gwa muno toguzibira kkubo buli muntu alina olugendo lwe lwalina okutuusa n'okukola bw'onodda mu kukola by'oli mu kukola essaawa zino nga gwali osakira amawulire kati ye leader of opposition what went wrong during that period so njagala omuntu ne obanga wali omumanyi oba ali obaddeko naye nga yakusinga accept nti omuntu akusinza aba yakusinze oba omuntu wasoma naye ng'ali ku level yakuleka mubuuze kino wakikola otya so si musika musa wansi tebijja kuba birungi kubanga omuntu buli muntu alina omukisa Katonda agamuwa ne bw'olirwana omuntu nga yakusinza omala biseera ojja kumaliriza nga ofudde yensonga lwaki abantu abalogo ku kyalo baloga nnyo abantu abalina kye beekoledde nga n'akasente ke yandibadde agulamu panado lwaki yagulamu ssere alwanyisa omugagga naye omugagga gw'olwanyisa yatuukako ati awo yamala kukola so si teyadda mu bikolwa by'akalogo kalenzi gy'okoma okwagala okubeera ku muntu ng'omuliko omuteekako fitina muganda wange gwofa ye si yafa kuba yetamanya na kumanya bayitha babalogo mulina ekizibu kimu okwata essene ogenda n'ologa omuntu ng'omutakumanyi ali ku bibye birala nnyo n'omala ssente zo n'obudde tagenda kumanya olw'ensonga si yakkirizamu tabirowooza nako gwoza si buli muntu yali akkiriza mu bintu bimukola singa ensi eriruddawa
ennugumbi mukendeeze ennugu mugende mukole. Ompulidde bulungi nnyo? Mugende mukole. Ekikutawaanya olaba omuntu gw'omwali naye nga kati ye leader of opposition ava ku nnyonyi gwovuga akagaali kasewajjuba ne taxi olinnya nnenye bakusowayi sooka osulekawo ekabusu sooka osuleka ewandegera n'ekikamera kyo naye nga gw'omwali naye bw'olabaga musiiwuufu ali kati ennyonyi taziva kati kikuli mbwongo n'abantu ababulijjo abantu balina ebintu ebyo ne kabonde kano katuuka kati awo nze nali nkasinga tekalina kyekaali naye mwana kataka gye kali ekyo ekintu kibi nnyo tulanga obuuza omuntu yakikola kyo kutuukawo okusinga lonobeera n'omutima omuntu tunakyo jja musobola mufuukako tulina bwe abaana abaakulemberanga mu masomero bano gye saa zino tobalaba abaali abasiru bavuga zibenzi bavuga zimpenkoni balina amataka bazimbye zigulofa abaali bafuna first grade they are nowhere to be seen kubanga bamanya weakness yaabwe one ensi kukola sikuleekaana era mbakubiriza mu kiggwero gikyaliro muyigiriza abaana okukola yes kirungi okuwa omwana buli kyayagala naye muyigiriza okukola aleme fuuka ngalo bunane kitegedde bulungi nnyo so yeeyo simple logic gye tubeera mu nsi muno omuntu bwakusinga kikkiriza baakusinze ova ku muntu ng'amanyi weakness ye n'agifuula added advantage n'asukka wali omulowoleza gwe ng'omanyi tolina weakness ate n'osigala wansi. That's the big problem some people they have. The moment omanya weakness yo n'ogicapitalizingako n'osobola okubeera ng'oli successful osinga oyo atamanyi weakness ye nga ye alowoleza mu kaseera kuba nti agenda kulwanyisa bamusingako. That is wrong. No, omuntu abakusinza bakusinze ne bw'olikola otya. Eri abantu bangi nnyo nga n'obote kweri abote kwali bamanyi balengezanga n'oluse lwajja okola n'omulengeza bwe bati. Eri abantu bangi nnyo abalengeza Kyagulanyi bwe bati naye nga badda mu bisengo ne bagala kasajja akusika kasajja kagumu we bali balengeza Kyagulanyi ne batuuka mu bisengo kasajja ako kasajja katufuukidde kizibu. So njala kuwa ekifaananyi okitegeere nti ne president omulonde Kyagulanyi Ssentamu eri abaali bamanyi nti babeera naye bwe bati naye kati bamulaba awo njavaawo abasobodde omutegeera omukisa gwe bagweyambisizza abakyalina obudde obugezako mulwanyisa tebajja kusoma agenda ku graduatinga mu mateeka ogenda kumpulirayo empisa emu nga naye zeeye kusoma kino kibagambye president agenda ku graduatinga very soon ogenda kulira ng'empisi emu naye zeeye kusoma ng'efunye kosi ya kusoma oba cosmetology oba bino byabagulu babayita baani bano kino kibagambye waliwo embuzi zigenda okuddayo okusoma eriyo munansomya ebiseera bimu okuseka waliwo ebintu bwe ntunula Uganda ng'ensi n'abantu abagirimu n'ebintu bibakola weewuunya nkiddamu weewuunya ng'oli takkiriza nti gumbya wano omusajja nsinga kituufu naye nkoze nti omwebuuzaako nayagala ataakulwanya singa tekisoboka abalwanyisa kyabwe bamala bakkiriza musajja w'amaanyi ate nosa musajja nga bamutuuziza ku seete ng'ekigambo kyayogera talinaako omutwe n'amagulu wabula ali sirias nnyo akaze n'amaaso bw'ati nga balumba Kyagulanyi n'omubuuza nti kati singa tubadde mu nsi erimu amateeka osobola okujja ku seete n'oyogera ebigo by'oyogeddeawo nga tolinako bugi agenda nawe mwe tuba tunoonya ssente ifo tuba tukola naye olaba nga mugambye yogera abeera ku ssente nayogera bwati naye mbwa singa tudda mu mazima osobola okuleeta ebintu byogera ku Kyagulanyi ng'obina obujuza ate kati tulya ssente tukolera ssente tubimanyi naawe okitegeera naye nga amazima bagamanyi okitegeera bw'oba omanyi amazima ng'ogamanyi bulungi nnyo either sirika kola ekikutwala mu maaso oba ekiyamba okwongerako eggwanga lyo bayira wekamba booli ekigambo kino abaana bonna bayingira struggle dewalo nga bakyagirimu oyinza obbalaba nga abaavu ne balina kye baagala ku mutima baagala nsi yaabwe abaali baagala ssente baagenda ne babloga abalina okwagala ensi yaabwe bakyali ku social media kuno bakyakola emirimu gy'eggwanga abayagala ssente baagenda
kuno eri abantu nga bakola politics nga balina ssente zaabwe nga tebeetaaga kufuna ofisi yonna webali nga twatandika nabo ku social media nga si blogger commentinga sharinga supportinga nga akikola ku lw'eggwanga lye abaali balina main interest nga balina position balina basuubira bavaako dda ketuyita akasengejja Rogers uno omulamu ganda Rogers dumulaba kuno abasajja basooka mu strong na kati bakyaliko ng'omuntu waddala takubulira abeerawo ne bamukolako effujja ajja kubeera mu ngeri yonna tuba tukozeko effujja tukyaliwo nandibadde sibira ku social media kuno kuba n'ebyokukola bingi nandibadde sibira ku social media kuba n'ebyokukola bingi nengamba no ku lw'eggwanga lyankanzijje oba banvume bakola banvume amazima gamala ne gavaayo eri abaana kuno 24/7 omusanga ku TikTok omusanga ku Twitter omusanga ku Facebook kubanga eggwanga liri muluma tosobola mwawula ne struggle gobawula omuntu okukyusa obwongozeza embaata za neti tokyusa omuntu ayagala eggwanga tebamukyusa timing olina sharinga video from nowhere negenda viral nengo mbuza video wajije waje kutendinga tasobola kunnyonnyola if it is very easy Museveni to divert people from to that level that means tukyabula mu okusomesa abantu yensonga lwaki tukyali wano yensonga lwaki tukyali wano twandigambe twasomesa abantu batugambe bantu myaka kati 5 tuve kuba banyike no ekya abasimu si bangu nnyo bakujja mu busiru kuba buli kintu alowooza kituufu wakirabidde eri abantu nga alowooza nga kiwuugulu bwe kyewunzika alowooza n'ensi yonna yeewunzise n'abaliwo beewunzise yabeera bw'ati such people are very many in numbers nkiddamu eri abantu ng'alowooza ng'ekiwuugulu bwe kyewunzika manyi ekiwuugulu bwe kiba kyewunzise bwekisinga kigenda okwebaka buli kintu kyonna kibeera upside down kati kyo kirowooza nti buli kintu kyonna kiri mu mbeera bwetyo kati eriyo n'abantu bwe batyo nga bo beewunzika balowooza ffenna tusobola okwewunzika tetugenda kwewunzika towewunzika ku lwansi yo eyo Uganda nsi yo Museveni siye Museveni mugwira tetwetaaga njawukana mu bakulembeze tetwetaaga njawukana mu bantu bakola mirimu gya struggle no our main enemy is Museveni not me not other person not other one fenna tulina gole mu yakukyusa ggwanga eryo eyayina nga yajja kunona ssente yazifuna yagenda abataano na ssente wetu tugenda kubeerawo wetuli mpaka lasiti abatakima ssente nga nze eggwanga lyange linnuma n'okusinga omuntu omulala yenna n'abantu abalala nsate okuvala nakimanya the end of the Lord is kufa nagamba akatuzaabeko emipiira kubanga Museveni had an idea that the moment I get out of the prison at least nja kusirika nga lwebasirika nagamba no kati kankulagireko bwereere era kyali surprised okuba nti omusajja guno nazo sisobola kutya wende mpaka lasiti washtegera oba tukyenda kyogenda the end of the day nebona ngo ina billions of money tosobola kugula bulamu katunda ng'asazewo you have to go nobanga osula mu luxurious apartments hotels simanyo ina biki the end of the Lord you have to die and others they will call on you know okuvaawo that is it no retreat no surrender nebona ogamba gwe tuli mu struggle emmotoka ejja kukuba boda ejja kukuba ojja funa sirimu ojja fiira mbwenzi ojja kugwa accident omukazi ajja kukuba akabazi omusajja ajja kukuba akabazi neero enkoberi yabwe ino ino okufa yensonga lwaki Katonda mugagga nnyo lwaki mugagga Museveni atakikumi lunaku mu Uganda bazaala 10,000 buli lunaku Museveni atakikumi ne bazaala 10,000 buli lunaku okitegera kubanga tamanyi logiki ya Katonda kati nawe atasobola kusoma logiki ya Katonda gwe abeera neweteeka ku nsimbu simanyi tolina kyogenda kukungula boyi wange
emmere gy'olya otulo tewebaka abaana boolina na buli kimu kyolina kyekintu kyo kyolina mu budde obwo kikozese mu budde obwo kikozese kikuyamba okuyamba abaana bo ne bazzukulu bo tolina kyogenda kujja ku nsi kuno tolina kyogenda kujja ku nsi kuno lwanirira ensi yo ku lw'abaana bo ku lw'abazzukulu bo tusinkana ku Lwokusatu video wedde buli omu Mukama akukumire gy'atakumira mpera tujja kusinkana ku Lwokusatu saa zijja kuba bbiri eza bulijjo okujja nga waliwo kikyuseeko kyonna within the spirit of today and Wednesday. If there is no, tusinkana ku Lwokusatu musabire eggwanga Uganda mweyongere okwenyweza munzikiriza mwe kwagala enkyukakyuka ne struggle temukyusa bwongo bwammwe eyawukana ku mugendo yeefuka kaasa totyanga muntu kwogerako nga nfundikira ofangayo nnyo okwagala omuntu wakulima empindi ku mabega kubanga mu kulima empindi ku mabega omanyiramu kiki ekituufu ekikuliko weewalanga nnyo omuntu wakusuutasuuta kubanga aba alina kyakwagalako kubanga akanaakulyako amenvu kajja keesesa nga nfundikira mpuliriza bulungi wuliriza nnyo wa obudde omuntu wakukolako kye tuyita criticism kubanga abaku olumu aba alina ebintu byakugamba gwe nga tobyemanyiiko muwulirize biwulirize ojjemu weetereze bweba tebiriimu mutunuulire muleke kubanga amala n'akwogerako ebitakwatagana n'akoowa omuntu gwe weekengeranga ennyo ye muntu ajja n'akugamba you are so beautiful you are so handsome kumba owunya akamwa you are so beautiful ngono obukooko bwagenze offside bulabuli Japan bulabuli Malaysia oyo mubi nnyo kubanga takuwulidde kituufu niyo omuntu agati gundya owunya abakugambye ekituufu mwagale nnyo onagato ekitogi esaati nga tewagigo tukubye ekikalu mwagale nnyo niyo agati bulaza wanyumye ngene kooti erimu ebituli ekyo nkugambye omuntu wakusuutasuuta ennyo mwegendereze nnyo aba alina kyakunoonyako naye gwe tuyita criticizer aba akuwoninga nga nfundikira mulaba nnyo njala mufune ekyegendera mufune okugeragerera enya kuno abakyala bomubalaba omukyala yenna abeera inspector general wa mukyala munne ku mukolo oba mu kkubo oba mu community wantu wonna ladies they inspect themselves the way how they dress the way how they talk the way how they behave na buli kimu kye bakola lwaki kubanga naturally they inspect they criticize each other but within that criticism bamanyirawo ensobi zaabwe olaba omukyala kati yalowooza yanyumye the fact is ogenda tunagobaga ti yanyumye ngerengo yeyambadde ziyawo nagalaale kati oba yekubye meka oba yekubye biki era ogonagobaga yekubye makeup ng'ebintu tebitegeerekeka olwo no bayambadde bigato byemeka ngere ekiketu kiyambadde kifu okitegeera laba nno oli obukoko bweyataddeko naye nga de facto ogenda otumudde obukoko bya ng'oyinza okulooza oba zino ziddole zino eza plastic eziva e China ng'obukoko buli nga kyakugambye kyekyo naye nga mukazi anvumye takuvumye eje tuyita positive criticism kubanga abakubuulira okitegera bulungi nnyo eriya tajja kugaga wanyumye naye nga buli muntu agenda kutunagali ono yeyambadde biki naye nga wafulumye wakati wali wakugabi wayambadde tebifu abakazi naturally they are inspectors asobola ku inspectingako n'akuwa information n'agikubuulira goza lwaki mu relationship omukazi yasinga okulingiriza omusajja abakazi naturally they are inspectors they inspect each and everything muyinza okubeera mu nju ngolooza weebasinga omukazi y'amatu gali waggulu bwegati awulira buli akayite gweoli mu nju ofuluta olinga jerere teweddemu dizero ng'omukazi awulira mugenda mu kigo ky'abakulu omusajja n'ogweri n'ofa y'omukazi asigala awulira kyobola ne basajja battira mu buliri kubanga natural omukazi inspector he can inspect kyekitone kanunda kiyawamu kimutamanyi mu basajja abakazi kanunda bo ebitone bingi nnyo akera ku makya n'afumbira abaana n'akuliisa n'akugola n'akola buli kimu naye nga goli mbuliri wafudde dde yakumaliriza yakutadda yogo bayita omukazi omuvangako kyobola kedu byagamba nti God bless the woman omukazi kanunda mutonda nga tisobola automatic machine togisobola giveeko girabe edduka okitegera bulungi nnyo
kati abakazi mbate Katonda yabakola yamayibwe yabakola naye bamulema okutegeera Katonda yava ku bakazi n'abalekera ensi Mukama bankume video ewedde mwe mwagala nnyo ebyonoonese video ewedde mugende mwebake video ewedde mwagala nnyo ebyonoonese kisinkane ku Lwokusatu